naye okuveera osobola kayima aje wano e Dubai aje wano ku union ife tuyita n'ebigere alabanga kinene nnyo era abeereyo mu ngamiye babeereyo mu ngamiye yo mu ntende ate Doni okumanya maze okulaba nti Dubai nene mulimu ebyalo okuva we twayita Abu Dhabi ng'otambulirawo olunaku lulambo tuuka mu Dubai nakakasa nti bannaye abantu abali mu Dubai bali abamu kati gyeri Abannayuganda nga akeera ku makya n'alinnya baasi n'emusuula Sharjah n'addamu n'agirinnya n'ebeerako n'emusuula ba Dubai n'amala n'akwata metro ng'asinza wali ku ADCB n'alinnya najja n'ayingira Banias oba n'ayingira Union ekiziti kati Banias we walifa we twasalira luli wali we wandaze kati nze ndi wakati mu kibuga bambi Doni asula mu kibuga nsobola okwaccessinga Doni asula mu kibuga nsobola okwaccessinga obufu Abannayuganda bonna bonna bwe bacakalirako kati nze ku Union Sseggomba nakutula kubanga mpitako buli lunaku Banias Sseggomba nakutula kubanga we mba ngenda ku dduka mpita ku Banias ekiziti tu ne Burj Khalifa kuli kumpi we bali nnyo so kati waliwo Abannayuganda nga bali eyo mu byalo naye nga naye agamba ali Dubai Doni nakaabya amazigo olwalabye Bannayuganda nga balunda embuzi kyokka we badda ku TikTok ne bavimba omwana amala okulunda embuzi ye n'akubamu ekipale kye bino ebipalepale bye bajja nabyo mu nnyonyi n'akasaati ka white nadda ku street nazina natidde kati olaba abo boolaba bambala ngoye za day to day ngenda kutwalayo mu day to day olabe ogenda kundagayo ngoye ziba za 10 mutwalo anti nze as long as bafuna sente nze kinsobera kuvuma abantu ng'alunda mbuzi nayiseeyo simanya Sharjah waliwo neyeyo Abu Dhabi nze nga newoba mpa miliyoni nnya sikolayo Doni bulijjo manya abantu we bali nnyonyi munnange baba mubula bannanga abaana bali eri bakama mata ga mbuzi kati waliyo abaana b'ejjebere ali be bakyasinze okulaba pono be bakyasinze kati abo bo bagenda ne babejjebere ali ku weekend ne bajja ne bayingira ne kibuga kiringa omuntu wanaava e Masaka banaava Mbale najja mu kibuga n'atuukira e Kabalagala kati bw'atuukira e Kabalagala ye buli muwala gwalaba alowooza future wife kumba ali ku malaaya abaana bejjebere ali bafunye sirimu ku batamanyi gye bamujja naye maadu Doni nalabye ku baana batunda enkudi ne ŋŋamba wabalabye you people kambeko kyembagamba bino si byakusaaga reality nze bulijjo mpulira nga bagamba Dubai abantu beetunda nga mpulira biwulire paka we neetuukiddeko nendaba ku baana bawala abanyirira Doni abaana bawala banyirira ne future bazita ng'omwana ali ku kkubo yeerenza ati naye nga munnange yava Uganda kujja kukola ng'agenda kuveera afune ne vacation yaddeyo nga naye lwafunye omugagga eyamuguze wiiki mu apartment asinziireyo nadda mu comment section n'akuvuma gwasobola bannange nalabya abaana abo banyirira sijja bagamba mbu babi banyirira be babaana munnange boolaba ku nnyonyi ng'ayambadde bulungi awunya bulungi akubye kalegingi kakutte ka suitcase ataddemu ka travelling piro anyirira amyasa ati n'ogamba bannange onaakolawa abaana bali wali ku stuti batunda nkudi bali wali beerenze mulengo ate okumanya naweddemu amaanyi nze teri kintu kyenenyinyala nga mu Bangale nenyinyala ababangale naye ng'omwana ali wali asiyo mu Bangale omubangale nawe mwennyini kulwokuba bakumanyi nze lumu nali mpitawo oko ne mukwano gwange omwana n'amukwata ku mukono bw'ati mukwano gwange n'amugamba gutolabanga nze ndi Munnayuganda munno naye ng'ali mwekalizaamu naye ate bw'ogezaako okumuwuliriza akugamba maze ennaku 2 sirya bambi kati abo abaana nze research gye nzize mbakolako si buli ali ku kikubo nti ayagala kituufu bambi mbuuza bajja batyawo abaana kati njagala kuwa info n'abalala abaliyo bakimanyi muno mu Dubai mulimu abakazi be bayita ba Alibabu Dola be bakazi abagagga muno abasookamu abagagga abalina sente zaabwe kati ba Alibabu Dola bagenda ne bajjayo abaana ab'obuwala e Kampala ne babaleeta
aba bali babudola bawalabu aba alibabudola bagagga kiringa fo wawulire Saudi Arabia nga bamuneno bagagga bamu kati bagagga wala batya akwata milioni 3 n'agiteeka mu mwana n'amujja ekyaddundo wamuleeta n'amutuusa wano n'amunona ku kisaawe n'atandika okumusomera mu system n'amuggyako essimu n'amusindika ku kikubo okugenda okwetega abasajja kati alibabudola abala ebintu bibiri first of all omwana amutakako akazito k'omutwalo gwa dola zizo milioni oba 3 plus oba nusu kakaga akadola naye ate bano abaana bano abasajja bola balondalonda kuko bwe basiiyasiiya wasitula omusajja oyo n'amutwala mu bifo byabwe bayita ebiziniro balinayo we batwala abasajja bebakirako ng'omuwala afuna omusajja kaŋŋamba omubangale ku kkubo n'amutwala ebiziniro kati bano ba alibabudola abeera mu kava bwati kati ono omwana ayisaawo akasajja akagenda okumwebakako alekinga bulungi nti kana akasajja kati katandise okwegatta nga alibabudola ajja asooba ng'asikawo empale wasikawo empale eyo ng'agenda mu wallet ng'abbamu ssente bw'amala okubbamu ssente ng'omusajja amaliriza emikolo ng'agamba sente zange zirwa kumbe alibabudola yazibbye dda kati alibabudola bano si baamazima banyigiriza bate bano abaana be baleeta ayinza okubba omutwalo gwa dirham n'agamba omwana ati nzibye 2,000 naye nga yabbye milioni 10 okitegeera n'akubeezaawo mu bulamu ogamba otya nti kaduuka n'akubeezaawo mu bulamu oba okumukolerera at the same time nga talina kyofunamu nze nina ekiteeso kye nali ndeese kubanga bano abaana abajja okwetunda kuba kwagala kwabwe lwama era abasinga bajja bamanyi nti bakola n'ebuvidiyo ne bagamba nze gundi ngenda Dubai okwetunda nsasule boosi wange sente bweziti naye bano ba alibabudola nze mbadde nsaba bakwatibweko bano abaana ekisa lwami ekisinga okunnakuwaza mu byonna babaleeta ne batabakyusiza visa wamuleetera ku visa ey'emyezi 2 n'amuleka n'ayingira overstay omwana oyo n'ayingira kale wali nga poliisi lwemukwatirako emutikka naye singa bano abantu bwe baleeta bano abala ne babaleetera abasajja ne bababba sente zaabwe ne ziggwayo bandi batuuzizanga ne bagamba omanyi ki kolayo ka freelance ko okitegeera kolayo ka freelance kale abaana abasinga obungi babaleeta ku bikubo balwadde kubanga wano Dubai ensi gy'osobola okuyingirira ku visa ng'oli mulwadde n'ogibeeramu kati ate John ate banene abaana ababeera eyo mu biyumba bano nsimanya nnongoosa bakirina baludde okwegatta ne bavaayo ne bagwa mu bantu abo tebalwala bano abaana abacontract balwala bagenda okuvaayo ne bajja eno bannange baba n'amaddu weebale nnyo kati olaba abawala bava mu biyumba naye kati ndina research endala gye nnakoze olaba n'abaana b'ejjebere ali kati saa zino baazuula bajja ku union omanyi omwana wava mu kiyumba atambula n'ajja ku union n'atuula awo kati bano abaana bava ejjebere ali bwe bajja ku union bayawula Doni Asia najua mingi ne bayawula n'ono jadidi eyakava mu kiyumba kati babaawula okimanyi kongo omwana asobola okuva mu kiyumba nga bamuwadde ofu nga talina gy'alaga naye najja n'abeera ku union nga anoonya musajja gwagenda okwegadanga naye era n'omusanga awo mu budde obwennyini n'omukwata ku mukono n'omutwala mu katandako n'omwebakako ku lwaki nyonta y'okwegatta nenze abaana abali e Dubai abakola mu biyumba gana amagezi mbawagabwereere wemmanyirize nnyo akataapu otaasa obulamu n'abasekadama mwemanyize nnyo busabbuuni otaasa obulamu kati bakyusawo bakozesa amagi kati ate mbwe eggi likola nnyo mbwe eggi likola nnyo nawulidde nti Shadia wa Kyagulanyi anoonya mulimu nti erije yali akola baamugobayo kati ate mbu yafunye omusajja yamuwasizeyo waggulu bayitayo bateeyo waggulu eyo akatanda akasemba yeye wabeera omusana omungi ennyo ebbugumu eringi ng'omusajja yamuwasiza mu katanda kati first of all Shadia wa Kyagulanyi talina physical appearance niyo omwana ng'alabika ng'ategeera bulijjo amagezi talina ekyokutegeera sooka okiteeka ebbali endabika ye
Tesobola muweesa mulimu awantu. Shadia Wakyagulanye omulimu omusajja yamuwasiza mu katanda. Kati first of all alabirira abaana, alabirira abakadde. Physical appearance yawe egendawo. Kati yagenda n'akola ensobi. Yeesiga nnyo ebizigo ne yeekuuta nnyo n'emisiwa gya green kati we bamukuba obufaananyi bwa passport kano kaba kabulaka kano keeru kano nga kale bibuzaabuza visa n'egaana okitegeera. Kati ate on top of that Shadia Wakyagulanye ayinza kubanga yayingira overstay. Aba tagenda ku kikubo. Ekikubo yakiyingira dda naye abuzaabuza. Nikati oyo ani ayinza omugula. Anti kati we wali obuziba babangali. Naye looza babangali bagenda mugula sente meka. Nusu 10. Kati Shadia Wakyagulanye Rama kankugambeko bino ebigambo wammaama. Naye sooka olindeko Doni. Nze we nali nakava egundi ekkata. Shadia Wakyagulanye waliwo n'okuvubuka ogwo gwakuba jimu obugulu ne bukoga ekifuba ne kigazo. Omanyi we bagambanga Rama tukuwa amagezi jangwe Dubai okole. Rama tukuwa amagezi kate eganye Saudi eganye jangwe Dubai okole. Doni twogera amazima. Ababana bansooka mu Dubai. Kunze nabo ani ali Katari ate ani ali obulungi. Gerageranya kuba kati gwali ku ground gwandabako nawe gwabamanyi. Kati Rama wono obudde Shadia Wakyagulanye ne baawe n'abalala bangi kubanga balina ababawalanirako nowe begattagatta ekigurupu kyonna ne bawera abantu 10 teriyo omuntu asobola kukwenkana. Mbuuza ku lwaki bagambe baabo liyali tebagambe. Rama buno obudde gwe mwennyini okujja omanyi omuntu ayinza n'agamba kampani eyamutaddemu ssente gwe toli tikitoka. Lwaki oyo aba akyogera ye tali tikitoka. Lwaki tebamutaddemu. Ekirala lwaki teboogedde nnyo okujja kwe Dubai kubanga kwabasuuseeko. Bagambanga okwogera kwange nga nzire Uganda okuva ekkata kwakyaka nnyo naye okujja kwange Dubai ebigambo byabadde bitono. Batidde nnyo. Batidde nnyo. Okitegeera? Bagambe. Gwe ku muntu ava Uganda. Rama watambulidde ku ticket 2 ku visa 2. Ku visa 2. Visa 2 ticket 2. Imagine ne bakuteekeramu visa ekujja Uganda paka Saudi Arabia. N'otuuka Saudi Arabia. Kona mukakana mwawo. Nafuna visa mubali hiba management okuva Uganda paka Saudi Arabia. Visa gye bankolera yali ya myezi esatu. Nalina obusobozi obusigala mu Saudi. Webale nnyo. Nensigalayo nenkola kuba nayo balinayo connections nyingi. Webale nnyo. Ne bangamba Rama oba okoye Saudi jangwe Dubai. Ne bankolera visa ye Dubai ya myezi esatu. Visa ya myezi esatu. Kitegeeza nze ndi muka nti Saudi newe mbanja gadde ngenda yo Doni visa ya yonjirina ekyaliko visa eye Dubai na yonjirina na yonjirina kwegamba mu nsi 2 mwonna ninamu visa kati mwe kibalekawo abali mu Dubai nga ne bu visa bwammwe buweddeko nga nze yazze okulya sente nina visa ya myezi 3 nga ngenda gireka ekyaliko ya myezi eki. Kati ebiseera ebisinga mbagamba bannange omuntu osobola okubeerawo ng'olina omukisa n'okwagalwa byawukana. Omuntu osobola okubeerawo ng'abantu bakwagala nnyo naye nga tolina mukisa. Bino ebintu njagala mu byawule. Kati ababaana be mulaba baagalwa naye tebalina mukisa. Omuntu ne w'obanga oyagalwa nnyo otya naye nga tolina mukisa. Bannange omukisa kikulu. Omukisa kikulu. Omuntu asobola okuwa favor mu bantu ne bakwagala. Kati nga olaba oyo mwana Zaira alina okwagalwa mu bantu naye talina mukisa. Winnie Wamami gwe mulabanga gwe bataagala alina omukisa. Why? Nti Winnie Wamami ye muntu gwogenda okulaba yava mu bisooto sawa ya leero oninge motoka eri mu bukaddaana mu butaano. Kyataalina mukisa. Kambeko ne kyenyongeterezaako awo. Wano ku TikTok abantu bangi nnyo bavuddeyo ne baasama. Ne bakola naffe bye tutana bakukola. Bayita abasami bo ku TikTok kuno naye baliwa bantu bangi nnyo abali mu department ya violence abamaliriza obubigo app kuno kuwaddewo obugalo okitegeera asooka bamuyita Iga Sharif
ate bantu bangi nnyo bangamba Rama ne Doniasia you will end up like Iga Sharif webale nnyo naye Iga Sharif gwemulaba oyo yafunako ne passport naye n'alemererwa otambula nga ne passport yagifuna okitegera kati mulina ekintu kye mwerabira mu bulamu otayo mukisa esinga kilo 10 nkiddamu mu bulamu bw'ensi eno w'obeeranga n'omukisa oba omaze ensi abantu ne bali batebakwagala omukisa gwe gukuteeka mu position abantu mwe batakwagalira omukisa gwe gukuteeka awantu we batakwagalira nze Rama balinga tebanjagala oyo mutikka omukisa gwange laba we guntuuzizza nti ne woba tonjagala omukisa gwange gujja kunteeka mu position gy'otayagala ate nze gye njagala kati nze ndi wano lwa mukisa kati Rama ngendako example endala ba TikTok abangi wano Rama ku myaka gy'olina toweza wadde myaka 20 sinnagiweza ngenda weza 24 webali nnyo bameka abalina omanyi bameka abalinayo wadde buno obuyumba buno bwakasisira ngamba buno obwalawunda ate waliyo bwetujja mu batik njagala tuddeyo mu reality oyo Bugi bawashadya wakyaganye kubanga naye musajja we naye kulwokuba nti Bugi abeera amutambuza mu basajja abalala amutunda asobole okumanejinga life living naye era still wamuwerekera naye amwebakako oyo Bugi kubanga Bugi lyamaze wano e Dubai nkulayirira e Kampala talinayo wadde kiro y'ettaka nzije nkuwa example ya Deno Official Deno Official kubanga liyamala wano okuddungu we yalinya nyonyo okudde e Kampala teyasobola wadde kutuukira mu muzigo gwepangisizza wabula yatuukira wa maama we ntegerekeka wa maama we kuwa abantu bangi ngenda kuwa Micho wa Israeli akukuno teriyo muntu eyavumanga Micho wa Israeli naye we yadde e Kampala ali mu muzigo yatuka ne extent eyokutambula nga yebikirira ekirala mpuliriza yalwala ko by the way bamu obutana yo butabamuwera mu kyalo kyewawe namwami e Dubai achajja kuba residency ye kyali kunze nakamusinka n'emirundi ng'ebiri ajja wano n'asuubula n'amala n'addayo kati nine ekintu kyengenda okugamba osobola okubeera n'omukisa nga wakajoyininga TikTok kati ate omukisa go ne gusaanyizibwawo gutya wetumala okufuna ffemu eno abantu bangi nnyo bajja ne batuteekamu obwesigwa kituufu webale genda awo wenjagala Rama olina akugamba Rama agenda kankabaddiremu Doni agambye omuntu osobola okujja wano ku TikTok ng'olina omukisa gwo naye omukisa gwo ne gusaanyizibwawo genda mu maaso kadamba nakukubira essimu Rama njagala ogendeko ku ssomero ndabire ku baana bange nakwata emitwalo gyaga n'agakuwa n'omublockinga najja n'olaba kadama mu inbox najja manyi bano bakadama abasinga obungi ebiseera ebisinga obungi sikulwa kuba nti ino like tebategeera naye nga bali desperate they lack communication with their family members tobola bantu wogenda mu inbox n'oyogera naye akuwanyu obudde kubanga nakweyabiza yenna bambi n'omutunuzaamu idea kulw'okuba olaba akuwadde obudde bwe mu kifo ky'okumugaidinga n'omulyaza amaanya akasente ke n'akaaba amaziga si buli omuntu agenda kuvaayo ate Katonda tavaamu omuddu we omulundi gumu wetutunuulira saga ya mwana mulenzi Micho wa Israeli oyo omwana muwala Shakira 21 sigwe yali asoose okulyaza amaanyi obw'okukumpanya naye bannange ezziga ly'omuntu akaaba nga alajjana Allah olyegenderezanga nnyo kituufu mwana muwala oyo yakaaba yali eminyira yatunyumiza nga nyina we yali omulwadde n'akubira Micho wa Israeli n'alajjana laba Allah bwe yagerera Micho wa Israeli ekirwadde tetutamanyi oba kigenda kuwona Micho wa Israeli buli luvannyuma lwa wiiki baba balina okumusikamu amazzi mu mawuggwe kubanga yali obutwa okitegeera ate nga yakyasinza okwagalwa ennyo wano ekyo kye bayita Allah ow'ekitiibwa so fe wano ku TikTok ng'oggyeko obubi bw'omumwa wallahi abantu betukolagana nabo mu bulamu buno obwa bulijjo basigala batutenda munnange bayidawo kyenabagambye nze nina kyenabagambye waliwo ate nga abantu batuufu Doni okwebuuza waliwo eyagambye Rama Alihiba Management Company namba gye twesiga mu Dubai ekola ku visa eno company bayidawo y'amaanyi era wogikebera mu Dubai y'amaanyi ewa etya Rama omulimu awemula ne Doniasia nabagambye ekintu kimu
ifo okubeera mu position ze tulimu mazima omuntu buli wobeera n'amazima otuuka ku buwanguzi amazima omuntu doni amazima go tegamanyi muntu awemula na muntu atawemula kasita gakuyingira n'ogatambulirako era n'ogakozesa buli wamu go tegamanyi image ya muntu kyona avuma nti ono oba akola bwati ekitubeeza wano mazima ndina ekintu kyengenda okunyumizaako kati mweno industry ya visa lunaku lumu twali ku launch emu newabeerawo abaddu babiri abajja ne bagamba ono muganda waffe tumulaba ayingidde visa naye akasigira alina kanji simanyi bingi nyongera omanya abantu abakukuba okwagala okuva bo babaawo ate nga beefuula abategeere ennyo ne Kampala gye bali aba yakava emitiana nawabula omuntu akulidde mu kibuga n'ogamba labo naye nze ndina ekintu kyesigamba abantu manye omuntu w'omusisinkana mu ngeri gy'abagiddemu bwe b'omuhandolinga naye nze ndina ekintu kye ngenda okubagamba ebizibu bingi nnyo ebiri mu visa era kampuni ezatusookawo ebizibu byezafeesinga naffe tugenda bifeesinga naye omanyi lwaki Alhiba egenda kusigala ng'eri ku top wallahi Alhiba eyimiridde ku musingi gw'obusiraamu kubanga afaano mu kampuni tetulina information gye tugenda kuvaayo tukugambe ng'ekwatagana mu visa nga mulimu mina ensonga yonna eba etuusewo mu visa industry tugikuleetera ne tukikuwa mu bulambukufu bwayo kati okusalawo okuba gy'oligga okukkiriza naye ffe wa Allah waffe ajja kusigala ng'akyatuyimirizaawo kubanga twabagamba amazima abantu mu Dubai muno banakuwazza abantu olaba abaana bolaba ku street bali abantu doni bali mu maziga doni abantu babbi abantu nze waliwo oli omukyala eyankubidde n'angamba lwamba bakubye omwana wange miliyoni mukaaga nze bulijjo nebuuza lwaki tetumwogera linnya naye abantu bamutegedde yabbye kadame jjo twamwogeddeko bulijjo nebuuza lwaki mwana muwala oyo bulijjo nebuunya lwaki mwana muwala oyo aludde ku TikTok ebbanga ddene aludde ku TikTok ebbanga ddene abantu bamwagala naye ng'omwana muwala asiraana busiraanyi kudda mabega bannanga abantu babbi omwana yatutte miliyoni za munne mukaaga ali wano Dubai ajja waneno n'alanga visa kyokka bossi we bamutikka dda ali Uganda kati n'ekirala ndina akantu kenjaga oyo mwana ne watakulakulana ndowooza kuba mukazi kale bulijjo mulaba ayogera bulungi naye omwana ayogera bubi njagala ompulirize kana akantu wammanga omuntu ow'ekisiraani nsi ne werimwagala alisigala wa kisiraani era buli lw'omusembeza mu bulamu bwo naawe olisiraana n'abaana bo ne basiraana okitegeera omukyalo oyo yali w'amaanyi wano mu UAE wabula omukyalo oyo yali aludde yenna nnyini kampuni eyo naye okuva lwe yasitula mwana muwala oyo n'amwesembereza what maama nze doni tonkutula ndekanze teyamaze wadde emyezi 2 mu Dubai kyogamba omwana yajja n'ekisiraani omwana yali n'ekisiraani ekikambwe n'akantu kagenda okunyumiza waliyo oko TikTok gwe bagadde nga bwe bayagala omwana oyo bannaye omwana oyo yayagalwa okumanya omwana yayagalwa ye Miki namufunira n'omulimu gwa Buganda kumbucha. Ne babagoba ne kalango. Kilabu. Baba bana badda wagwe ababana simanya ba gold. Ne bamuwa milioni aga. Teyali yeka ekisirani bakina babonna. Waliwo nakaka ne director ababazi nanga amapiano. Ate wadde Kazaira sikaagala. Naye ababana balina kalengeri gye be brandinzemu okubeera nga banjawulo n'ababana b'emabega. Bali tebatyobola Katonda ebbanga lyogenda kumalanga Mungu tomutyobola okitegeera Katonda agenda kulanga ngojeko kino doni nine ekintu kye netegereza ngojeko entale ziri wakati w'abaana wan baneno simanya Zaira bawini wa mami bani wana abaana bakyasinza okubeera nga bakola content ba Lord Electra bwe bakolanga bali abaana babiri mulimu abalala bangi nnyo abamukola simanya musawo mukyuzi simanya bangi n'abatamanyikibwa bakaceere naye abaana abakola content ba Lord Electra bwe bakolanga bali ku top wano mu Uganda betutunulidde era nga amannya gaabwe gavuga bali babiri Zaira
ne wini wa mami zinechira katika walaka amoti we bali nnyo badde nkeera lidde kakajja ne kakoko tukagadde ko bantu basatu be baana abakola content ba Lord Electra bwe bakolanga abaana bano ngenda bawa credit ekisooka beteeka mu ssente ate bakola nnyo n'ekirala beesigwa wini wa mami waba tagenda kukubira kalango talya ssente zo oyo omwana oyo Zaira waba tagenda kukuba kalango tasobola kwata ku ssente yo ne wobofa kiraga ki buli woba n'amazima osigala ku topo abaana abo bajjanga ne bafuna obulango bwa gundi bwa kirabu abaana babawadde ssente za challenge baziridde tebakoze challenge zaabwe bayida werabye ebintu ebimu ebyasula Iga Sharifu waliwo n'oyo yagandooza ye yasigala ko ya omuddugavu alina amannyo g'ente oyo ennaku zino mulaba sayidi zeeyo Kenya oyo manyi ye content we wabalugwala abeereyo mu Bamasayi sijja muteeka nnyo mu Uganda naye abaana abo tubeebaze bakoze nnyo okubeera nga bali ku top bakoze nnyo abo baana balenderekitu abaddawo ate n'ekirala abaana bali guided by their families Zaira oyogedde amazima backup ya Zaira mama we backup ya winwa mami mama we backup ya Koko tata we era na mama we amo tibambi wava mu comedy nakola akandolindo linga mwayo eza mapiano kituufu kati njagala obwo ku bano abaana nga ba Lord Electro betutala bako family zaabwe betutamanyi nti oba like their parents exist in the world tetubamanyi tutumulino omwana mwalo go baleeta wano Dubai omwana ono wamala okufuna fame kale Katonda namusitula nabanga kati asobola okukuba akalango nafuna emitwalo 10 n'asasulira mama we nyumba yatuuka ekiseera nga takyasobola yasasulira mama we nze natuukirirako mama w'omwana oyo bamukwatira kuba we yakola akavuyo ku kingi n'ayasa kompyuta ne bamusiba we twatuukira mama oyo omwana nga twagala kuyamba oyo omwana ave mu kkomera mama yagamba munnange nze soogera wenayogera najjawo ekyokulya ndi mukazi single mother oyo mwana yagula ekyokulya yagulira baana olugoye yasasula wetusula ng'olabira ddala nti ono omwana yekyewagula olaba we yafuna sente za gundi ez'okukuba akalango ka kirabu yagenda n'apangisa emasanafu opposite Gladiator Paradise n'awasa mukazi munne ezone nezizikirirawo nga talina nakyamanyi kyazikozeemu kyovola bakaana ako kazaira wadde kakabira omukwano ne kakabira abasajja ne kalwanira abasajja tekali abisiyaga kali ku kituufu muntu taba mubi yenno mubawo ka credit osuubirawo omukisa gubaawo nti bambiko wadde kakabira omusajja banzibako omusajja wange bambi okalaba nga kagezaako lwanira omusajja kati njagala nkuwa example ya Lord Electro oyo omwana mwennyini tulina December October ne tubeera ne Anita ono omulugwala kati ono December wenjogerera n'alongo yafumbirwa ali eyo mu UK nono munnanta naye yafumbirwa ali eyo mu UK bebana bali successful mu piano ga 19 omwo mwali bagundi abo ba Ivo naye kati naye Ivo atandise okulinya linnye ayinza kubanga alina kishuga mami kyayagala okwewa namulabye yagenze oba Paris ne mama filter ze Paris nga zamubodde nnyo ate nyunyo abantu ze balinnya mu kimpooze ziba sponsored by Sugar Mums ngagenze yo nga smart wire naye Yvonne agenza kuzinga mugongo kusimba vivi nga kyekimututte nga atambulidde ku muwomya visa okitegeera kyovola abatambula mu kimpooze tagenda kuvaayo agambe nti wuno onyingidde nyika gwe lama okitegeera sponsored by the company era bandimpayiriza mbu najjidde ku mugongo visa era ne bannangira mbu bamuwadde ka visa bamuyita musimba visa ayeba y'abasajja muganda waffe Barista Timoko yatambulira okugenda mu Malaysia mukama Katonda kitegeera ekintu ekyo kati okitegeera ekintu ekyo kati guno omulembe gukyuse naye n'abavubuka namwe emuteeri mitingi bashugama bagenda bakozesa bamale babasuulewo ate nze ndina akapya kennazola ku bashugama mibola baabo kangambe tebalina kiddako
bashuga mami obuzibu bwabwe bagenda ne bagaana okufumbirwa yagala afuna omusajja amusinga ku ssente ne bakomekerera nga bali bannakiyombekedde laavu bagiteekamu nnyo ssente okukakana ng'ate yeyeegulira abasajja n'ekirala bagenda ne bakulembeza nnyo igo ne beerabira nti emmese ne bwegejjeti esigala ya kapa olina sente zo oli gukazi gunene olyawo wena wagejja olina munju w'omuntu osinga n'essaafu ino obubi naye mbo naawe oyagala obeere n'omusajja otandike okumufuga ku lw'esente zo omusajja tasobola kugumira obubi agumira obunene bwo kyova olaba nze ekyana ekyo kisaafiina nkyagala kyagenda ne kikola emitwalo gyakyo 15 mu bwakadama ne bakitikka nekidda nga kisinga omusajja sente gwemanyi okubanga olinamu emitwalo 2 mu nsawo ng'omusajja mulimi era bambi nekituula ewaka kirina ebba waakyo batambuza obulamu kati kinafuukadde kishuga mami kinafuukadde kishuga mami kyaddabo kino nekifuna olubuto nekizaala bannange kiri kizaala naye ekizaale bannange bashuga mami mweddeko bw'oba oli munene nnyo mulekeraawo okumenya baganda baffe abaana wadde basimaati waye waliwo obukazi gwotuukako ne kati lwaki tebaagejje naawe balya basiba balina ssente ate bolabaawo bafugiriza abeera ne gwayita boyfriend we naye ng'amulagiranga mutabani we zeddoni bampasaako naye omukazi yantulugunya ne ŋŋamba sika ssente okakasa kanzire ewa maama neebake ajja bali batulugunya tayagala oyogereko na mukazi mulala tayagala ofulume ennyumba n'akukamula n'obeerawo buli kiseera kulya kwegatta kulya nga tewali kirala nabikowanze gubeera gwagala ogukube paka guleete entuuyo nze naye oyo namukwano gwange yaŋŋamba mbu alina shuga mami gwe yagenda n'afumbirwa mbu yakuba omukazi emyezi 2 naye nga tavangamu ku ntuuyo naye ng'omukazi buli kaseera abeera agamba sikuwulira oba kiki bannange anti kati olaba baguba bamala nnyo ebiseera nga banoonya ssente sente we zagenda okujja ate ne batandika okunoonya laavu ate nga laavu ne ssente byanjawulo ebyo ebintu biri omuntu osobola okubeera omwavu si byonna nti omuntu ssebo ddoni obeerawo ng'olina laavu nga tolina ssente ate osobola okubeera ne ssente laavu n'ebula kati byonna tubyetaaga byonna tetubyetaaga byonna sente tuzeetaaga ne laavu tugyetaaga naye maama n'okubeera ne ssente ng'ate yeggwe weegulira abasajja nakyo kyanjawulo munna gwe toba teweegomba musajja kukwana nga gwe yekwanira abasajja naye batikitooka bakoze omulimu gw'okusimba amavivi babagukoledde ddala omanyi bwaki mina takyajja Dubai lompe nze nange simanyi mpulira biwulire ngenda n'entunuulira naye yakoze edduuka tewamwebazizza yebale kukola congratulations to her by the waakole kubanga famire ye eri nnyo mu bwetaavu oba oyo omwana y'omusika nebagagga abo abantu abo bwe batyeza okala teriyo omwana w'omugagga asobola okubonaabona nga mina bwabonaabona teriyo omwana w'omugagga asobola kutwala nina namulaba ng'akolera mu kampani nnene eri wano eno Dubai y'amaanyi abadde ng'akola ng'ali mu ofiisi obulamu butambula yali mu kampani eyo mbona agamba kampani eyo anti pozi tetujogedde linnya gireke tujogera tetujogedde linnya nti mbo baali bafere kati mbona agamba banange please me I don't want I cannot work under pressure ate na resigninga ate appreciate yanga yali yeyagala bweyagazi wali ate yali yeyagaza ati eyo twayo traba video z'amala okukola ng'emiwunyo gy'amaze dde okuwunya okitegeera agenda okukola video ekabanga bya kamera era kyovola mukazi watu ya kale kankubulire ku nnaku mina gye yalabira wano e Dubai tasobola kuyoya kudda wano bawe mugagga akola pilot yali amulabirira kati bawe by then yali mu bano abavuga obugaali bw'okukisaawe banene abajjawo obugaali nga tuze okulya ssente zaffe ne basegula obugaali bawiruceya abeetoolola n'obumotoka buno oba be bano abeera ku kisaawe abalambula baŋŋamba abo bali mu miliyoni 8 omwezi abakola ssente sooka otunuulire kuno yali avuga kaggo ku kisaawe banene abasitula ensawo zaffe nga tutaddemu laputopu zaffe okujjolya ssente bano abali ku kisaawe abeetoolola ku kisaawe naye kati buno obudde baamulinyisa
bamuteeka mu services era naye wunyanywa avyeto okubanga buno obudde takyasobola kuleeta mukazi wano e Dubai ate nga kati bamulinyisa amadaala saawa zino akolera mu masuuti n'amakanzu ng'abawalabu afunira ddala sente miliyoni anazo n'omwezi nedda ali awo wakati wa miliyoni 8 ku miliyoni 10 afuna omusaala gwe gumu ne mukazi wa Vibes UG Jacinta bali mu line yemu soko ndinde mumpe Vibes UG mukazi wafuna sente nyingi bwezito ate gwe twalaba obundi amawulire we gavayo nga bagamba mba ali kuviza y'omukazi era kampuni ya mukazi mwakolera ya muwa visa na yeyo kampuni ekuwa olukusa okugattako mukazi wo kyovula banze ngamba nti ono avyeta yakyawa mina ate lwakyamuchawa visa jalina asobola okugattako mina n'agattako omwana waabwe n'agattako famire y'abamina bonna ne babeera wano e Dubai ne balangira wano ebizigo ne balanga ebizigo ne babikola nga lya bizigo ate ng'asobola ate wano asobola okufuna neripusitiki kati Uganda wali eddogo oyo mina bagenda kusooka bamukuba ettalo nga balwanyisa eyo bizinesi ye agwe wali ekigo naye nga baba bakola bubi oyo mwana omukyotala naye bamuloga ate bambibo tebaloga munnange bantu balamu basiraamu naye neewunyiza ku kyakasenene kasenene bulijjo mulaba mu bulamu obulungi tava ku nnyonyi tava mu biduula abeera simaati eva naye akasenene sente azijja wanga takola kati saa zino tutunuulira babayita batya babayita ba YouTube oba banamawulire abayimiridde mu Dubai kati olaba ono Dubai katonda wakuyamba n'ofuna omukazi nga UG Vibes gwe yafuna abatagenda kulema kyogamba omukazi yateeka mu kasene gutali musango kasitaba nga yakusiima kati saa zino Jacinta asinga bbaawo okuyingiza Golooza singa Mina the Queen mukyala avyeta yali alina omulimu ogumwa sente nga Jacinta waalina omulimu ogumwa sente wano yandyagadde okubeera e Dubai adde ku katapu nga bakadaama etegeeza ne kasene n'abakubaamu ne sente omukazi yandibadde Uganda nga ye ali wano omukazi singa yali tayimiridde ng'alina akasente ke yandigenze n'azaalira e Uganda n'amugamba beera ye naye kati omukazi first of all amusinga position afuna sente ali mu miliyoni 10 ku miliyoni 12 yakikola atya kitegeera kyovula amawulire gavaayo nga galaga nti kasenene ali ku visa ya mukazi ate nga ge mazima visa ya mukazi bano nange njagala nfuneyo omukazi ante ni katsiugi yeye yadiba mu bantu benu lwaki tafuna musajja mufumbo oyo nno golaba wano wammasalo ngolwe lugezigezi n'akajanja n'olugamba watu wamulabye saati olutindo yakubya akakinda namulabyeko bayithawe nate katsiugi anyiriro singa mu filuta simu yembi musajja mulungi nnyo ate kati yagenda ne bamusala kana akantu akaali wano kati kankubulireko olaba wogata uliriza kakulu olaba wogata ba TikTok abali wano n'abakazi baabwe teriyo TikTok alina mukazi asinga mukazi wa katsi ujjo bulungi ogambye bamusala akantu akale yalina akantu wano ensundo ako bakayita kannabalala bulungi abamulungi nnyo naye bambi bakasalawo yagenda mu ddwaliro ne bakajjawo kati anyirira bitya kati nkuddiramu tewaliyo wano TikTok wano e Dubai oba promota oba ani alina omukazi anyirira nga mukazi wa KTCUG atalabika mufaako bannange mukazi mulungi alina akabina muyonjo muyonjo nalabye KTCUG munange yakubya akakindo mu mpale naye alinga basomesa mukazi we yamugolera kayi ne mama n'omukazi akubira akakindo mu mpale tabawaale era alabika mukulu ate kati okumanya kati si musajja mugezi nnyo Shubo you want to see me will inbox me ate muganda nnyo yagenda e Kampala n'agenda mu kyalo ye Fort Portal mukazi wa Katsi gye yajja mukazi we Katsi yagenda Fort Portal n'ajjayo akiiki mukazi yo mama w'omwana we mwennyini yali wa mu kyalo eyo gwe yaleeta wano mama w'omwana we mwennyini mutabani wa Katsi ye mukazi we gwali naye wano yamuteekeramu freelance n'amugamba baby come
Bakubuna obuzungu. Bwali aje bali bono bwalonda ku makubo. Ayya, nga ina lava. Ngodiye ko busiufu by the way muvubuka ategeera. Uliza kana. Tosobola kusanga kati si ugisawa 3 nga tali wowe. Atenga munange newunyo mwana yaberanga mu bikazi by'obuko. Tabera mu bikirabu bino mbosimanya ali mu bidongo mbosimanya ali wali sajja wabuvunanyizibwa. Namulabya akakindo ko nakalabye ne mmanya nti mukazi wa kati. Musajja omufumu mulabira ku ndabika ku macha buli lwaba afunume waka. Nanga ba amwenyereketa anyirira simayiringa akaviri bakasaniride. Wali ali mu bituwe tuyita. Watero okubeera okuskuta ina nawulidde mbo bagikwata. Bagikuba omukalafa. Yaze ku kigere. Abagikuba omukalafa ne bamana ne bagikwata. Na sajja bo bamukola bubi. Naye mpulireko. Ayinza okutukuba mu surprise. Nagule emmotoka. Olaba sente. Oluvannyuma lw'emyaka emeka. Olaba sente kati yagulamu eyo kuliye kuba nti just yatyaye. Sente ze yagulamu ki ze yagulamu scooter ye. Zaali zisobola okugula emmotoka. Wano emmotoka za layisi. Wano okwata milioni 3 n'ogula emmotoka. Okitegeera? Wano okugula emmotoka kya layisi nnyo naye okugiteeka ku kkubo. Fines. Naye bannange mukama Katonda. Kati olaba kalisi baamukuba omukalafa nga asala wali ku bitaala. Ne skuta bazikuba omukalafa. Jukira anti yayita yambadde reflector. Abanga wa boda nali manyi munanga abavuga gundi eyo buba babanjawo. Oyina kwambala abanga ba boda. Oyina kwambala reflector, oyina kwambala gundi element, oyina kwambala bino ebigundi ebigadinga amagulu in case ogudde tofunye buvuna. Omanyi munange katsi yambala reflector ne mask tofiire no ate omuntu ngoyo kati n'amalaaziri kaziri. Visa bazimiriza wama yes kusonga eyo migration yayimiriza visa ate kino kiri jeno tekiri kuba na Uganda Africa kiri kubuli ensi kuba Pakistani kuba Patani twafunyemu ko obuzibu mu outside 60 days mu abayingira twafunyemu obuzibu naye ate freelance zikyagendera ddala mu maaso gwe nayagala freelance njagala okozesa guno omukisa gwa amnesty ojewe ddabulule wezze buto wano ku Alhiba Management Services deposit tutandikira ku bukadde 3 paka ku bukadde 4 osobola okujja mu inbox yange n'ogamba Asia njagala okozesa guno omukisa gwa amnesty nsobola okwekolera visa yange wojja wano ku Alhiba Management Services ogenda ku depositing obukadde 3 oba obukadde 3 kitundu ku sente zo tugenda kukolera operator tugenda kukola reba tugenda kukola reba kati mu maaso kwawo oyinza n'ogamba Asia oba nfuna omusaala gwange ennaku z'omwezi bwe guti tusobola okuyamba ne tukukyusiza status n'obeerayo n'okola akasenteko n'oleeta n'omalayo n'obeera ng'olina residence yo kati okozesa guno omukisa waliwo agambye I would like to support but you have bad manners kamuddemu gwe sirika igwe wano wobozze wano oba tosupportinze Doni Asia oba weyambanga gwe kuba waliyo gwe bakubye milioni 6 yazza akaba nangamba Rama nkoze ntya okubeera nga nyambibwa mu bintu bya visa yaweereza kankabaddire mu bayida we yaweereza mutabani we namuwa ne bamujjako milioni 5 kitundu TikTok omu kiyamba gwe tekiyamba Asia ne bamujjako milioni 5 kitundu TikTok omu namulimba n'omulimu omwana oyo we yatuuka wano mu Dubai omulimu ne gubula bamuteramu visa ya myezi 2 yakatambulako omwezi gumu n'ekitundu imagine owaddeyo milioni 5 kitundu kati TikTok namugamba omulimu okugufuna twongereyo emitwalo 5 omukazi na depositing emitwalo emirala 5 bwe bukadde 6 omwana muwala yajjeeko essimu ayogera bubi abavuma kati ngamba nti Doni Asia obozo okufuna visa yo n'ogifuna oba freelancer yo n'ogifuna yaganyulwamu gwafunamu oba kati oli bamubya ate akabirira Asia akabirira ekyewuunyisa kati sawa ya lero gamba she has bad manners wona atuuka eyo ne bakufera ogenda kujja ewa Asia omugambe nyamba ate alina bad manners ate lwaki ojja omugambe nti amuyambe so
ife ebiseera ebisinga tutambulira ku mazima ng'oggyeko nti Asiya alina empisa embi Rama wemula Rama avuma ekyo bizze ebbali woba olina kyonneetaagako kifune tambula genda bagenda kubabba nnyo nze nkubuulira bagenda kubabba ababbi bangi ndowooza mulaba be bakutuga muno gundi yanzibye visa bakubye simanyi omuntu yafeza abaana visa bamukubye ne kataba mutte kyova olaba mukyagwa nnyo mu butego ate nga mumala ne mujjaffe ekitubeeza wano mazima ate ekisinga n'okunakuwaza uliriza ekisinga n'okunakuwaza abantu bangi bali eyo babbiddwa omanyi eno visa omuntu asobola okukeera ku maca n'agenda n'anoonyayo omuvubuka ngali sexy nnyo najja mutuuza mu ofiisi n'abeerawo nga ye mulimu ku attracting abawala ng'omwana we wajja n'asasula deposit ya freelance amakinga sure nti amwebaseeko onangambye lindako onagambye how can I assure nti mwe temuli babbi Rama ondabidde banga ki ku TikTok woovayo n'ogamba mbu Rama yanzibye oba Doniasi yanvumye omuntu avayo n'agamba ekyo nkiwakanira ekyo ng'okitadde ebbali TikTok ono gwe bayogeddeko eyabbye omukyalo omu miliyoni 6 yakamala ekinene nnyo emyezi 3 mu Dubai okuva lwe yajja naye complaints eziri mu company gy'akola weziti naye njagala muveeyoko mumpeeyoko complain nakamala kati emyezi 3 mu Alihiba wakawulira complain meka nti nze Alihiba waliwo neyalangirako gundi Capital Chicken negenda abaana bonna bakadaama bateekangayo ssente bonna ne babakuba ku mutwe nze Rama kyennina nze nga ntya Mungu wange sobola yingira mu kintu kya bubbi era Doniasi waliyo omuvubuka eyaŋŋamba Rama njagala tukolagane engeri gy'otambudde nnyo ogamba abantu nti nze yakutwala tufune sente mu bakadaama ng'agenda kikola atya ng'omwana oyo mukwano gw'abawalabu akolera ye Saudi era yabba bakadaama bangi akolera Saudi kati nga kyakola afuna ofiisi n'afuna abaana mbu abakozesa interview n'ateeka omuwalabu ate mwegendereze koza abantu babikola n'ateeka omuwalabu mu ofiisi nga Asiya w'onaatuula n'ateekako video call kati abafirika tumanyi nti wotunula ku muwalabu shuwa tuba tumanyi nti bino bya ddala nti ate olabye ku muwalabu tomanya bana abantu balina abawalabu bangi nnyo abantu abasinga abafere munnange nga bakozesa abaana interview nga bagamba kati mukoze interview ne batayipinga bi offer letter abaana ne basayininga ne babagamba mukole deposit wa miliyoni 3 offer letter zifulumya ate company ezimu oba mazeyo oba osayinize offer letter sente olino zimalayo abaana nga bakola deposit ya miliyoni 3 bagenda okudda ku office nga teriiwo amaziga ne gavuga wowenze yayenze batubye gayo yali ayagala nange kunkozesa bintu ebyo ate yali agenda kunkozesa ensobi kubanze nina erinnya nandira bisentya naye kirungi Allah yannyamba nangamba nti Rama tugenda kufera abaana nemmanya nengamba anze besobola bikola kalimunna abaana bonna baba imagine singanze naliyo nandibaddewa kyovola abakwini woli yabali makomera bali makomera kati munanga ago ge mazima gaffe gwagamba mbu gwe nakula by the way njagala mulaba abantu Rama sifa abategeere nnyo naye kulwa emitima emirungi gye tulina Katonda atuwa obukuumi kituufu buuza atya ojjukira ebiseera Queen Olia bwe yakoleramu recruitment nange nali ndi awo mukwano gwange yakola company awo side z'ekkonge bagita Abayani International Limited era mwabagala okugenda Saudi Arabia kuba house girl mutukirira aba Abayani International Limited musajja ayimiridde ku mustawa gw'obusiraamu company yimiridde ku busibanangenze Allah njagadde Rama raba Allah wastura n'agenda n'anteeka mu Abayani International Limited wenatuukayo okay nali nkyalimu omulwadde nga ndimo depressed ng'ebyokukola sibiwulira okitegeera Queen Olia navayo nankuba oyo nagudi bamubesa ate bakadama tuwabagamba nga netubagamba bane mwegendereze Queen Olia naye okuma bakadama mukama abasasire kubanga abantu mwete mulina munnammwe ate kyovola bamukama agenda basasula nnyo nga bababba twavayo Doniasi ne tubagamba bane Queen Olia agenda kubafera sente zammwe mulekerawo okuba business z'abantu mwasamirira nnyo we baba tine baba bonna ne bakabanga ate badda bannaye mwali batu kati ali mukomera lwaki ne date bavayo ne bekalakasa ntino free Queen Olia oluvanyuma lw'okumala okubabba
N'ekirala Roma ku bbanga lye tumaze mu media kati nze nali Saudi Arabia nga ntolosa abaana. Abaana bola babona batolosanga nga n'abamu bakadde bawe be baleetanga ssente. Naye njagala ompeeyo ko omwana agamba nti nze nasasula ddoni n'atantolosa. Oba nasasula ddoni n'antolosa n'atanfunira mulimo. Bannange zino company kati ngeno company gye tukolera batuula wansi ne batukwata fena ne batuwejinga. Dindako wenna tudde company eno nterina amazima nva kukaba sisobola kulimba company eno nagitiddeko ekintu kimu. Twagenda ku umura n'omusajja yali nga kale tatambula mulema ali mu kagari Seeka gwe twagenda naye Seeka namutambulirako ne tugenda ne tukola umura neggwa. Seeka yatuuka nga addayo Uganda ne bamugaana okuyita ku kisaawe nga taliiko muntu nga Seeka tiketi agirina emulese n'emuzzayo nga ne visa agirina ku kisaawe wali ne bamugamba togenda kuvaawo nga tolina muntu akutambulirako wano nno we wali firimu. Seeka bali balina okumuteekako omuntu nga kampani yo nga yo ng'ava Dubai yeteekemu tiketi edde Uganda nedda ate ne Seeka bamukolere tiketi endala kuba eri yali efudde ate tiketi gy'okolerawo mu bwangu ng'ogikola mu bwangu eba ya bbeeyi ng'eno efudde okuddamu okukola endala eyeddako eba ya bbeeyi kuba ogikola mu bwangu. Seeka twali tuli mu mmotoka nga tutuuse wano mu Riyadh. Seeka n'akubira omusiramu gwe twagenda naye ku umura n'amugamba linnya mangu oddeyo e Madina. E Madina nno okuddayo olina okulinnya bbaasi okuddayo eri mu nnusu 5 mitwalo 5. Muwalimu ng'alina okulinnya bbaasi ave mu Riyadh adde Medina ate ave Medina adde ku gundi ejjidda kuba we twatuukira. Nusu 5 na wali balawo 2 gye mitwalo 7 ate amale yeteekemu tiketi olwono omusajja omulema kampani ono gwe yaleeta emale addemu mu bookingire tiketi naye ataddemu yeekolere tiketi emutwale Uganda otwala omulema ate amala akomewo. Blaga Panther webale nnyo ate amala akomewo we natiridde Seeka obamu akugamba nze nakuleeta okole hijja oba oli mulema nga bagambye nze tiketi yo nagikuwa ne visa nagikuwa we natira kampani. Aba ku nsonga eyo twali wano ku Mande. Siraamu n'atukubira essimu n'agamba Sheikh baganye okumpisaawo. Kati mukama waffe teyaliwo naye director yali waali. Director n'akwata essimu n'ayogera n'ab'ekisaawe ne bagamba nedda tetusobola kukkiriza muntu ali disable okuyitawo nga talina muntu amubeererako. Obudde ne buyitako kubanga ennyonyi yali ya ssaawa 8:45. Obudde ne buyitako yo tiketi ne bagikansolinga ya $3,000,000 eyo nebeera cancelled kubanga yali agenda kuva Jidda agwe Sharjah agwe Entebbe. Nza olaba nga weewuunya kampani eno nange bwe nagyewuunya. Bakulaga nti yo tiketi efudde ne basigala nga bali in touch ne batandika n'okukubira abantu abeetolodde Madina ku kisaawe okusobola okubeesabeesa omusiraamu oyo paka Sheikh lwagenda okutambula okuva yonna gy'ali ajasinkana omusiraamu ku kisaawe. Tebayitaali Hiba Management Service. Manyi waliwo ekintu kye mwagala okulwanyisa nga mulowooza nti kyo kyajja mu system okunakuwaza. Wallahi eno Al-Hiba Allah yagireetanga Seeka yaŋŋamba nga wetubeera wano ku live. Seeka yajja ku live yange nga wano wetuli naŋŋamba Rama ngenda kuwa umura. Wallahi nga manyasa bantu bangi nnyo bajja wano ne batusuubiza Rama ngenda kutwala wano nga just ayagala kuvimbira mu buvimbiza abamukali ngoba ayagala vibe era waliwo n'omukyalo omwe yagamba okundeeta Dubai ku lyato lya nkunda teyandeeta munnaye ne tukuba engalo ne bajjasi ne tuzina Rama muleeta Dubai nenzina amazina okunzigwa mu kiwato ne munnange omukazi teyandeeta omukazi yanvamu buvi teyandeeta. Kati ne Seeka yajjanga asaaga ngenda okulaba munnanga andeeta namala nandeeta. Onangambye bakusabidde ogenda kufa accident siye Katonda. Tuli basiraamu. Tuli basiraamu. Mukeerabira nnyo. Ate nze bampayida we omuddu oyo okatsiyugi ye yabyogedde nze sijja kumukweka linnya. Yagambye Rama ogenda kubeera mu mmotoka yo ne kiraya ati sino tulake balinnye gwe Allah. Ate mwe basiraamu nina ekintu kye njagala okubagamba. Tosabiranga omuntu essaala embi oba oli musiraamu oba toli musiraamu.
tosabira nze sitala nnyo sabira abantu saala mbi era nze okusabira abo abaana ba Julie Mutesaasira abasiyaze esaala embi it's because kye bakola Katonda yakigaana era kikolimo era yabakolimira naye nze sisobola kudda ne ŋŋamba nti Doni nkusabire esaala embi Katonda agisoosawo buli wosabira omuntu esaala embi Katonda agisoosawo era nsabira nnyo Kats Sinotrack ereme mulinnya era nsabira nnyo Kats aleme komekerera bubi ate ezo omuntu aneeyimbamu akomekerera bubi nze neeyimbye mu bantu naye nze sikomekerera bubi nze omuntu aneeyimbamu yenna ne woba nsabidde esaala mbi esobola okuddira manyi lwaki mbuulira wamma oliko okusaasira kwa Allah omutima gwo guno guli contented gwe muntu abeera n'akatini n'ogamba nnamu emitwalo gyange ebiri n'osanga kaddama kukuba abonaabona nga talina ze mujjako airport n'omuwalifu tipaka gy'alaga webale nnyo titolina mulugube ono aŋŋambye yeti once you were in prison kati kankulage nti nze nnina omukisa era mulwanisa n'omuntu omuzibu ennyo kankuwe ku story yange ntono ennyo ogenda kukakasa Ramayani era n'abannwana ndowooza mujja kukakasa ono gwe tulwana tumuveeko Doni nali mukomera emyaka 3 nali mukomera emyaka 3 bansi ba 2016 17 nenvayo 2019 nga gweddereko ddala eyo naye waliwo yali remand ezo ze nakola zonna okugatta wamu kale byonna naliyo emyaka 3 we nabeera mukomera emyaka 3 nina abaana abaaseka ne bagamba oyo Rama alemereddwa njagala nkulage nti omuntu w'omukisa aba wa mukisa baasekanga oyo Rama abaasomako nange mukimanyi Rama bamusibye yasiranye ngera nze mmanyi nti omuntu asomye alina okubeera successful mu bulamu Doni we nabeera mukomera abaana ku kyalo nakomawo bakuza abantu beekulaakulanyiza nga omanya abavubuka abamu akoze ruumu ye mulimu TV mulimu wuufa abalina abakyala abanyirira Doni nava mukomera ng'ensi ekyukidde ddala ng'ekyuse era kino kye mbagamba haramu asigala haramu abantu ne baba bamukuŋŋaaniddeko nga bangi ne halali asigala halali ne woba ng'osigadde bw'omu Doni Asiya we nava mu kkomera nagenda mu industria ne ntandika okuwawula ebitanda nayulika engalo Doni Asiya nga sibbye naye abaana abasinga babeerangawo nga babba nengenda ku street nenkuba popcorn emberenge ku street nusu 5 nusu 2 nusu 10 wenavaawo nkulaga engeri gye neeranza nenkola sente okuva mu mberenge n'obusente bwe nakuŋŋaanya nenfuna miliyoni 4.5 wenava nengende Saudi Arabia nkole ndowooza olaba obulamu obutambula obwa halali nga temuliimu kubba yaban oyo mumbejja ngambye njijukira ebwayise naliko ebwayise abanda bamwanda banga mpawula temuli mukubba buli woba n'amazima mutima gw'otuuka ku binene omuntu ne waakulwana atya ng'olina amazima nkugambye nava mukomera oluvannyuma lw'emyezi 3 nembeera kukuumako emberenge ng'abantu baseka nga bagamba Rama yasiraana laba wuuyo ali ku mberenge biki nenkuba emberenge nga sifudde ku bantu kuba nali myaka mito emyaka ejagala abakazi okundabawo emyaka egy'okukwana emyaka egy'okupipiya n'ebiddemu obeereko awo naawe ng'oli smart by then nali muto nga ndi omuvubuka eyandibadde n'abakyala nayimirira ku kkubo mu kuswala okungi kuba nali nswala mulimu emyaka nawe ng'oyimirira n'akuuma ku kkubo ng'okuba emberenge oba oswala nabeeranga mu bigoye ebiddugala ebwayise nga amazzi nywera mu bino ebicupa nga nzirugala ndiko empumbu jjukira owawula empumbu ekukuba wenna nengenda mu paka nenjirira emberenge nenkuba mu paka emberenge nentereka miliyoni 4.5 nengende Saudi Arabia wenave Saudi Arabia nenzire Uganda olwo abantu abasinga ne baseka bamutisse imagine wenavira mukomera emyaka 3 mulimu abantu bangi nnyo bennasooka olinnya ennyonyi naye nga nali mukomera myaka 3 egyo emyaka 3 osobola obbeera ebweru ng'obulamu butambudde naye nga nze obwange bwali bwadde emabega nga ndi mukomera ogwo mukisa nali mukomera emyaka egi nenninnya ennyonyi nensooka n'abaali emyaka 3 wabweru nze yali munda emyaka gyange 3 nenvayo nembeera successful ogwo simukisa abaasekanga nabasooka olinnya ennyonyi
basekanga Rama bamusibye kasibante bamusibye bampitanga kasibante kushalo bamusibye navudde Uganda nagenze Saudi Arabia tewayise myezi nakave Saudi Arabia ndi Dubai ekyo kye bayita omukisa nayo omukisa gutambula nakina mazima abantu abasinga wano ku TikTok balungi boogera bulungi balina ebifaananyi ebirungi naye emikisa gyabwe gifu buli omu alina omukisa tali muntu atalina mukisa chovola bokera kumacha n'akadaala k'ennyanya n'otunza n'omazaawo n'oli n'atunza ennyanya n'amazaawo naye ekitutta kiri kiti oyinaka weerabiddeko enjagala okugatta kwawo Roma okumanya olina omukisa zino ensi z'obuwalabu kizibu okuzibeeramu nga buli lw'ogifuluma osobola kuddamu n'ogiyingira olinako ensi gy'otasobola kuyingira nga wali ogigenzeemukko tewali deno omwana we yekka yakkirizibwa okuddamu okulinya wano e Dubai naye yeetasobola n'ekirala nkiddamu bagamba omukisa gutambula n'amazima osobola okubeera ku dduuka lyo ng'olina empisa embi n'otunza n'omazaawo era wali abagamba bamje ekikazi kyawo ku dduuka kyeraga okiyita ne kigaanirayo ne kyeraga kirina empisa embi naye nga bakasitoma kirina bangi lwaki bakasitoma kirina bangi n'empisa zaakyo embi nti teyakendeeza bipimo bya minzaani weebali nnyo ate yalina bye baagala kyova olaba bamwettanira nnyo omuntu buli wooke mubikola eyo bino temubirabira ku TikTok yokka kubirekawo ofwa doonya eriyo abantu abakola amaduuka oli n'akwata ebijanjalo n'abitabikatabika ogenda funa otyo omukisa gwa bizinensi yo ng'olwedde ojje tokozesezza mazima ogenze mu wino ofunye ebijanjalo otabise ennambala n'ennambala omuwanvu olw'okuba osubudde ennambala emitwalo 10 ofunyeyo ennambala ow'emitwalo 5 walayisi n'obitabikatabika omuntu afumba ebijanjalo bino biyidde bino bikaluba omukisa ogutta okutta abantu obaguza obuwunga okutta obuwunga obuli expired obufudde obutadde wansi ensaano gitadde waggulu mbugwe weeyisa bulungi olina omutima omulungi ne mu bizinensi bibaamu omukisa gwagutta omukisa teguliiko muntu avuma na muntu alina mpisa mbi omukisa gutambula n'amazima ate buli muntu yennaku wano ku nsi alina omukisa gwe naye omukisa ogenda kugutta nakubeera mu bintu ebyo mulimu abantu abalina emikisa gyabwe ne bagitta tova mu basawo baganda tova mu malogo omukisa ogusse chovola bankugambye nze entambula yange okutuuka wendi nkugambye nava mu komera emyaka 3 sabba nagenda mu industry ya nempawula nenswala nenkola nti omanye Uganda okola omulimu omubi kuba kuswala nenvawo nengenda nenkuba emberenge ku kkubo nenswala omulimu omubi munnange Uganda kuba kuswala wenava nengende Saudi mbulirawo mu ntambula yange y'okutuuka wano wendi oba mulimu obubbi oba mulimu okulyaza amanyi oba mulimu okufera abantu oba mulimu okulyaza amanyi abantu mukisa mu abantu abasinga mudda waneno ne mutujajenga nti Rama avuma invuma the reason why ndi mu position gy'otalimu era gye weegomba okutuukamu tolina mazima lwaki toba na mazima mwana akutte miliyoni ze5 ayagala ku traveling ozikubye ozibbye wallahi golowooza amaziga ago aga amaziga omwana ono gakaba kuwadde miliyoni ze5 ayagala mutwala Saudi gakaba gagenda koma ddi sobola okuvuma mbu koma nnyoko nsobola okuvuma mbu koma nnyoko eyo koma nnyoko terina kyejja kujjako kuba ojja jjera birogambe yanvuma byaggwa naye omuntu akedde ku maca n'abonaabonera akasente ke n'akatereka akasente ako katerese nga mwemuli future y'abaana be nga mwemuli future ya mama mwemuli future ya tata those people bava wala nabeera mu biyumba kati muwulira bomu ziri kuba Jordan abaana bakolera mu bugubi mwana nakola mu kiyumba bomu wawulira munnaafudde abamu babalabyeko bazinze bannabwe babazizze Uganda nga bafu nakola akasente ke mu bugubi n'akatereka najja wano ku TikTok muna edoniasiya njagala onnyambeko ntwalira omwana wange ebweru wallahi zonna nozikuba nozitwala entuuyo z'omwana okufa kwayiseemu okubonaabona kwayiseemu neje yava okutuukawo waali nga yava wala nga n'akasente ke yafuna otuukawo waali z'omubbye tezenkana naze yeewola n'ogamba kale mukisa n'amazima mukisa gutambula n'amazima
nze mbabuulira amazima sigenda bagamba nti ndi mulogo kuba temunjagala nkimanyi temunjagala but the reason why ndi mu position gye ndimu nga temunjagala nga munsuubira okudda emabega mazima omuntu w'amazima omuntu w'amazima amazima we gasisinkana omuntu eyeeyisa obulungi neyeeyisa obubi omukisa gutambula naye waliyoko omuntu eyali azze mu inbox yo n'akutuukirira n'agenda n'annyumiza omuntu nti natuukirira Rama ng'akwekookola n'ekirala njagala ombuulire nti Rama yanziba njagala oli aveeyo agambe mbu Rama yanziba niyinza abantu bangi nnyo golowooza zino views tezimala funa abantu benziba zimala olaba omwana eyakajja ku TikTok bana banoonya visa babayita batya wano mu Dubai bebaani olaba agent atalina linnya ku TikTok abaana nga talina na linnya agenda nanoonya abaana n'abafuna nabeera ne views ze2 nabagolooza sirina view gundi platform ebba abantu nkira bukezi kumacha nengamba doni Asia tukole tutinebwe tuti tubeere nga tubba abantu wallahi gano njogera mazima nguliza abaana amapoloti gaabwe njagala waveeyo mbibaddemu kuvaddanga nakava Saudi era bwe busente obumu bwe nafunanga obwambezanga wabo bakadama be nafuniranga amapoloti njagala oli aveeyo agambe Rama wanfunira poloti ey'empewo wanfunira poloti enzibe wanfunira ewantunga wabi wanfunira ewantunga saagadde waveeyo era ne woba toyagaddeewo wallahi nfuba nnyo okulaba nga sente zo zikuddizibwa nze ntya doni ntya sente etali yanga ate doni ntya okuswala njagala leke ekyokuswala teri omuntu yenna nga mulyaza amaanyi ye waakumaliriza bubi ye waakumaliriza bubi kobere TikTok ng'oli eyo naye nga gwewangalira mu kunakuwaza abantu mu ngeri y'okubabba ababaana bayiga be bagamba mbu abaasira n'abayiga tebaasirana lwakuvuma nkiddamu njogera mazima nze sigeya tebaasirana lwakuvuma bantu era omanya ekintu ekyabasiranya ekisooka kya byonna alizina nezina wabula okwendaguza ku baana ab'obuwala ku bwefemu gye balina neyebaka kono n'alimba ono teriyo kintu kikyasinze kuwavuwaza muntu nezina n'obwenzi that's why nawasa kyekyo lwaki nawasa mangu Rama olina ebintu bingi nnyo abavubuka mu generation eno bebyandikutunuliddeko ne bagetinga inspired naye obuzibu bano abasiru we balina by the way teri muntu atalina kamago ku bulamu omuntu agenda na jono ne yeerungiba naye nga muzeni n'abantu bensisinkanyeko neneeyongera okubeera wano nga nvuma abantu kubanga abantu ensi beerowooza nti be basinga oba be balungi gye bali wallahi abantu babi abantu babi bajja mala balozaako manyi nga tonnalaba bubi bwa muntu amala kutuusaako buvune n'omanya nti ono banna ebituufu gye baayogera naye nga tannaba kutuusaako naye ekyo lwe mulituula wansi ne mukimanya mujja kwesonyiwa abantu pozi n'ekirala banange omutonzi waffe yasalawo neeyongera okubategeeza nti Al-Hiba eyimiridde ku musingi gw'obusiraamu ku bakozi ba Al-Hiba atuula wansi n'ensaba Allah ow'ekitiibwa atukingirize buli ekisobola okutuviirako okukakkana oba okutumegga era nga Allah ajja tumalira biidhini tabaraka doni waliwo mukyala yankaabya amaziga nenjagala n'okwata sente ze nalina nzimuwe mukazi ali busoga eyo waliwo TikTok TikTok abangi babbi yagenda n'afeera bambi omwana oyo sente yamufeera ettaka bino bye batunda amapoloti nti nina poloti zentunda bambi omukazi n'atunda akapolotike nga baagala kudda eno mu kibuga n'atunda akapolotike n'akwata miliyoni zaali 8.5 kadama n'ayongerezaako ne maama n'atunda n'obubizzaawo mu kyalo obubuzibuzi kati ne bagenda okunoonya ettaka omwana TikTok gwe bakozesa oyo n'ababuloki nga sente n'azitwala naye omukazi yakaaba amaziga kyokka TikTok alina ebitiibwa wano bannanga abantu bamwagala oteekayo n'omukono n'ogamba nze
ottamu gudoniasi yono n'omuleka n'abeerawo ayagalwa naye omukazi yakaba amaziga n'aŋŋamba mwana we kuba bayirawo oyo Kadama ye yampa ennamba ya maama we n'aŋŋamba Rama maama wange ali ku kitanda pressure zigenda mukuba n'ampeereza emitwalo 15 n'aŋŋamba linnya ogende nkwegayiridde ogende ombeererewo kuba omukyalo oyo yakuza omwana we famire nga baababoola bali bokka we bati nengenda ng'omukazi ali ku kitanda naye ekyasinga okunsesa nga awolomera ku kitanda wali wowe netunuulira amaziga g'omukazi agamuvaamu neŋŋamba yiikalira balwaki abantu basiraana ne twebuuza abantu baabaki naye nga ebiseera ebisinga bimezeeko kano okumanya abantu bali ku TikTok ko bano naye beerimbise mu mizeemu gyabwe nze nali ndi wange sigeerabira bbanga lyo yali 2013 mu mwezi gwalinga gwakuna nga TikTok ajja nga ayagala mulangire show nga tukkaanya ssente yali wakumpa emitwalo 7 kati engeri gye nali embeera ennyo mu nnyumba ate n'ekirala mulaba ku TikTok omukazi wa kitiibwa byayogera n'aŋŋamba weetaaga okuba nga tobeera nnyo mu nnyumba kubanga nze obulamu bwange buli inido lwama olaba kati ngayo tuvuero ne tuyingira ennyumba tuvaayo tujja ku mulimu nga nze siriimu ebyo n'aŋŋamba n'ekirala ogenda kubeera ng'otambulako biki ebyo okitegeera naye bannange ebbanga lye nawangala n'omukazi first of all yayagala nkozesa FM yange neyite omusawo ow'ekinnansi oyo omukazi omuyise TikTok anti by then baali bamulikodinga mu video nga butrendinga ku TikTok so bamuyise TikTok mu video bwali butrendinga ku TikTok omukazi nayagala ntandika okulanga abasawo ab'ekinnansi tufere ba Kadama era nalina kalisite ebiseera ebyo nentandika okugamba simanyi tutunda amanyi g'ekisajja mbo simanyi biki olwomanda ipatinga ayagala nengambo omukazi yampita okulanga ekivulu kye naye ng'akyukakyuka alinga kamiliyoni nagenda okwetoola omukazi batudde bwe tunagamba naye asi okyali muwala muto nze nali mmanyi oli mukazi mukulu okimanyiko ng'osobola okugenda India n'okola nemugambe India nga ngenze kukola ki angamba naye golimu eddiini ennyingi buli kaseera yasaala buli kaseera osaala nga ayagala ogenda okola ekye India yali ayagala ngende neetunde India ekyo nakintunuzaamu nemugamba mukwano bwembanga nalemererwa Saudi Arabia okukola omulimu ogwo sirigukola paka magombe ate nga Saudi wewali sente 2019 mu COVID nga shoti yoka ya mitwalo aga atano nensirikawo kati abantu engeri gye bandabanga naye abagagga bajjanga gyali oyo omukazi golaba yandiya kati waliwo omugaga gwe yakuba yali avira saidi z'ekyotale eyo mu TZ alina olusero z'emiceera awo mu kikuubo omugaga oyo omulundi ogwasooka yajja n'abalaba nali mbaale nga nakava mu kkomera fulufiga we yansibira wayajja okubalaba nemugamba tuvudde wala ne basooka bamukuba obusawo bw'omuceere 6 obusawo bw'omukawunga bunene bamukuba n'emitwalo 5 ez'amafuta kati nze nagenda okuva e Kampala ndaba abantu kumpakusa kujja kumbe bananga omukazi yalya ku bantu ssente nga basuubiza okuntwala naye nze golaba nalinga mugezi nasigalanga mu motoka ye nga nkutta omwana bwetinga Kadama awe bakusekera ne bagamba Asiya wali Kadama nga neetaasa kale abantu bali ku TikTok okwo balaga emitima emirungi naye abantu babi baloga n'okutta batta ndaba ate maserafu kati yalagula kati oyo bamuleeta kulwanyisa nze nagudi nze Asiya n'agamba mbwakasusa obupale bwo egwe wamukasukira obupale wabweru kati olaba nga yakava e Saudi Arabia namuyita nemuwa kesi y'engoye ku stoko y'engoye zange nze by the way omukazi omanyi lwaki simwanukula omuntu gw'oyambulira olugoye lwo n'olumu okulw'embeera embi gy'alimu oba wamuyamba abamunaku kati we bakusanga ng'oleekaana naye naba tebakubalamu magezi okitegeera kati nze kyova olaba oyo omuwala simuwabudde kati oli omukazi akakazi k'okukyalo kaagera n'olaba ne Subaru laavu masa gye yeepankiramu ya mukazi oli
bulijjo masemani yagamba ina hali ya inatulaga parking amamotoka gali aliyanga akwa kakazi first of all kabera ku bondize motoka kati bagenda ne babereyo kati nze love maso okuvola na mwana kakazi akotalina game jazanya wano ku TikTok ngasi yakufera abantu nalaba love mase eyalinga asula mu buddeka nga babagobaganya mu nju ate ali mu apartment avuga Subaru eyo Subaru jola waya kakazi ko ku kyalo eyo Subaru we kamalo kujivwako ne kagenda ebiseera bininga kayomba ne kaluvini kayanja ne kafuna ki alia ezo motoka zo nazala love mase zatunuzamo kamera ali awo nga substitute mbo yagala kulwanyisa nagudinze ndikawo kadda kansangawo siri mu lya zamanya sikolagana balya zamanya sikolagana n'abafere nze bwe nsanga omuntu ne musanga nga alimo obulya zamanya okunakuwaza abantu mu ngeri y'okubabba n'okwesiga ekifaananyi ekirungi eri abantu nze mweyambulula nze siteeka bigere byange watali mazima na bwenkanya kati ngena ne mutunuulira buli kaseera mbayagala kunvuma kunza nze sisobola kwanukula love mase bw'obanga wakeera ku machano je wange nga toyina kyakwambala nga ne video gye ziri obujulizi mbulina nenkweyambulira paka n'empale z'omunda ze nalinakoowa nenzikuwa nekugamba genda ozifumbe ozambale kiraga nze love mase mulabanga meidi wakwata nnika y'omunda n'ogimugamba agifumbe eyengoye ate nagudi walina engoye ebiseera ebyo nga wakava Saudi nenkwate engatto peya 7 ngalinga mulekwa peya 7 ezengatto nenzimuwa engoye ezisinga obungi mwana mwalo oyo zayambala zonna nga nvuma zange kati nga nze nkeera ku makya nyanukula omuntu ng'oyo nga n'olugoye lwayambadde lwange nze yalumwambulira yagamba mbu avuga Subaru mbu gwe byonna byonna eyo bagenda bimukozesa naye neyongera okumutegeeza nti bagenda mudampinga naye kati ate ye namulaba alinamu akasagazi ayagala nnyo sexy kati nze naye sisobola kukolagana n'oli omukazi kubanga nze n'abasajja tetugatta nnyo okujjako nga oli azzenga mukwano gwange naye bino mbo simanyi njagala kwambula Doni Asia bonna balemererwa nze wano ku TikTok teriyo TikTok asobola kujja n'asimba amagulu ge abiri n'agamba nalinda byeko obwerere bwana gudi taliyo bambi weekuuma taliyo era talibeera kyogamba ye bamwe bakabakako nkutidde kati mukunji atasera kati olowooza lwaki agatta nnyo waliwo nawulira ng'agamba mukunji atasera wankozesa n'otansasula kati waliwo we yavudde alina video gye yakoze n'agamba mbo simanyi era nagudi oli mukazi mukulu bayira wala avumase mukazi mukulu kusobola kukwata lavumase n'omukompe alinga ku mwana nganze naye yateerabirako ge mazima agakawa kasita okolo lavumase tasobola kwambala ngoye n'alwambusa nga wolaba ffe bino bwoti yajjula mugabo okuva eno yonna mugaba w'obukadde omubiri gwonna gwonna kyobola abeera mu bi-t-shirt okitegeera navumase nze namutunuulira ne munakuwalira nako ne tugenda fena mu kikuubo ne mugulira akabina naye nayayambala akabina yasigala kyekimu navumase oyo asiiba nvuma nze waliwo kirabu eri awo emakindye najja kwa olumu n'eyujji ne tupakinga nava mu kirabu najja okumbuuzaako ng'ali mu kirabu talina nakyakunywa nenkwata ku bando y'essente nemuwaako gye nalina mu mmotoka yange yakugamba mbu yali akutwala wa mu 7 quarts ampuliriza mu mmotoka yange ne mmuwaako nze mbadde e Kampala sitambuzangako bigere wabula nze yagamba nti kati wano njagala kugendawo mangu kaninyewo epiki nenze nakwata obulamu bwange obwe Kampala ku lw'effitina ennyingi eri mu Kampala nembukweka nebubeera private okubeera ku safe side okitegeera naye kati ngenda nemutunuulira ovuma omuntu oyambadde engoye ze ovuma omuntu empale yo ey'omunda ebika obwerere bw'Doni Asia yagikwambulira n'agikuwa naye oli bize ku social media Kampala yamutandika nannikayo ovuma omuntu okubonaabona bonna wano ku TikTok bwe wakaabiranga nga wakava e Saudi Arabia mbuliraako bameka abajja ne bakunakuwalirako nti tolina kyoyambala ate oyagala nnyo kamera ne bakuwayo wadde olugoye tewaliyo yalina gudi yekka lavumase bwe mba nkuwayiriza nga saakuyita wange ku apartment ku Salama Ganafa Road mu maaso ga Makindye Secondary School nsaba ntambule mu kkubo emmotoka enkube enkutireko amagulu yali talina waasola yali by then yali akyabeera wa maama we
side zeri eriwe nyina wabeere nkuba wetonya ne wabeerawo swimming pool y'amata naye bagamba mbugo wamupikanga wano ng'avuma abagundi ate n'omala n'omuvaamu saamupika wabula najja nenjagala okumudifuna kubanga ensi yonna yali emuvuddeko oyavaayo n'agamba mbu agenda kutuga maama we naye nze ate nze doniasi ya byonna bikoze naye toyogererangako ku maama wo kibi weebale nnyo sisobola kyekimu ku kitonde yagamba maama we agenda mukuba emiggo yagamba agenda kudda atuge nnyina atuga abaana kyokka ffe tuvuma bazadde b'abantu n'otuuka wano ekankana ng'ensi yonna laavu mumase yakuboola naye nze nagudi nakuyita ewange nenkweyambulira engoye ezange ez'obuvunaanyizibwa nga ate laavu mase buli lugwere wajja ewange Kampala teryalulina kubanga ezo engoye waziraba ensawo zaali mu nnyumba nga sitoko zaava Saudi Arabia Doni Muhammad yazisindikanga okitegeera ekintu ekyo naye naawe n'okeera ku makya oli mu lugoye lwa Doni oli mu ngaato ya Doni oli mu nnika ya Doni n'oyimirira ku live n'ovoola Doni n'osuubula Doni okukwanukula once a Don is always a Don kino neeyongera okikutegeeza nze yaŋŋamba nnyambaako tuvume maama wange era kyetwakola omukazi twakala katooli kyokka abalala bakaba lwama tovuma bazadde baffe yakugamba nyamba akonvume maama wange naye ng'ebiseera ebisinga obulungi eyo eba trama trama omuntu buli lwakulira mu mbeera embi n'ekirala nze bannange ndina abantu bentunuulira ne ngamba kati buno obwana kunzi oyo laavu mumasi yamala mu kiyumba emyezi 10 naye naye avaayo neyenyumiikiriza mba pulawudi kadaama nze namala mu kiyumba emyaka 3 n'emyezi 6 okitegeera wenafubutuka okuva mu kiyumba n'entoloka e Saudi Arabia n'ensimba amakanda n'enfuuka Doni ensigo egenda kugerako paka lwendiyingira ettaka gwe wagenda e Saudi Arabia walemerera bulemereru ne bwatuuka mu bulamu neeyongera okutegeeza laavu mase bonna abakulabye ne bakuwa obulango n'olunaku lwe wasooka okugenda ku TV wali oyambadde kagundi kano kasuro oni ka jini zikaali kange kubukedde wali oyambadde engaato gundi Timberland eya pinki yali yange legging eyali munda top eyali munda laavu mase tuulako wansi mu batikitoko osiime nagudi laavu mase buliga wansi sinkananga nakuwanga sente buliga yansi sinkananga oyo mmazi namuwanga sente laavu mase diro nakusisinkanangako Kampala nompa wadde nusu 10 naye nasooka okulaba nga ndi ne UG extra navaamu nkuwadde emitwalo 5 buli we nakusisinkananga wankubanga oluseke njagala ombuulire gwe nakusisinkananga nakukubako oluseke naye kati nze neewuunya okweteeka ku mukazi eyali nga ku apu kuno ng'abuuliriramu abafumbo oyo gwe nabbako omusajja kati ogenda ne weegatta wabako omusajja ogenda ne weegatta ku muntu anwanyisa kayale lwaki wabba musajja wala mumasa omanyi bino bisenga bino ebyefuula bino bi motivational speaker tebirina mpisa tebimanyi kukwata basajja naye bidda kuno ne birimba abantu the just nayagala anti yalinga ayagala kumpangira abasajja nga sibaagala nengamba kati kantwalemu owuwe cheka laavu masa akwakantu akakugambanga okamubuuzanga n'akakugamba si mu bubi kyogamba kati gwoli w'amaanyi ku ye omusajja otuuka osalawo okutwala gwe ani kati basenga abo obuzibu bwe balina ba motivational speaker bagenda ne badda kuno okubuulirira abantu ne beerabira okwerabirira basula tebanaabye bawunya tebalina budde bufumba balina budde bwakutambuza njiri yakubuulira bafumbo nga bo bennyini tebalina wadde bisaanyiza by'obufumbo mbu yagambye mwafuuwanga naye mmindi and love my ewa nasemba okumulaba nga muyise wange kumuwangoye emirundi kati omulundi ogumulala bamuwa sente SB4 yakwata sente n'azimuwa nga baagala bantwala ewa Tamansa Birungi nga Tamansa Birungi ayagala kunneetondera biri bye yampangira abantu ne banzijamu enjala amaziga ge nakaaba ng'alowooza nti amaziga gange ge gakola ki ge gamubonyaabonya kati najja n'aŋŋamba muganda wange olwo ng'amaze maze kumuwangoye n'aŋŋamba muganda wange mbadde nina ddiiru gye njagala okukuwa waliwo omukyala ayagala okumukubira akalango naye nga tulina okugenda ewuwe nantambuza nalindi awo
nga omwana agulawo gate ye Jeremiah mutabani wa Thamasa Birungi nengamba love maso ondese wa Thamasa nenyingira nga omanyifa abantu abalina emitima egiri pure tetulina buzibu ku bantu wenayingira Thamasa n'atunulako bwati yakuba enduulu ne yeekanga omanyi lwaki yeekanga anti yali ayagala nfe naye kuba abatemu be yatuma tebasobola kuntugumbula kati yaneekanga nga mmanyi alaba muzimu kumbe nkyali mulamu kati wenatuukayo nembeerawo mu katemba waabwe simanyi Thamasa aneetondedde ne maama we neera navaawo simusonyi era siri musonyiwa gemazima agakaawa kubanga naye sirina kye nnamukola oyo mwana muwala we yavaayo n'alangirira nti mutabani we alina kansa namuyamba almost million teyalina ona bwali butiba n'oyo omukazi nga yateekanga nnyo omwana we mu kamera bakadala ne bamusondera ssente lwali butiba nga guli ogusajja oguferegu Abedi gwe gumuteekamu ezo ID akozese platform yasobola okubba nga Samansa akaaba amaziga bananga omwana wange afa ng'ali mu mmotoka akaaba byalinga bya bulimba kati amala okumutuusa ne baneetondera ne mbagamba nze sirayinaako buzibu nenva okyeka Thamasa yali amanyi musonyiibwa agenda kuddamu atereera abasajja bamulumba bulumi ne bamuleepinga ne bamufunisa olubuto olutaliiko taata mutuufu Samantha by the way waliwo we namulabako twali ku gundi nali nva ku airport ku Ero nga bafuluma awo ku beach eyo ne abamagye ne bamunona nga bamukutte ne bamuteekako empingu nyenche namanya mbu yali abbye essimu ng'essimu agibbye ku musajja bamukwatako kati kyoba olina okumanya mubbi kondo ate kati ku TikTok kuno kuliko ekikazi ekyeyita ekyempisa kibeerawo ne kitandika okwogera banange naye nga kyekyo kyasinza okupangira ba TikTok abasajja abo abanenenene ab'omu gavumenti abaafa dda siriimu kati Thamasa Birungi ekyekikazi kyekyamupangira ekyo ekisajja ki Abedi Abedi ali mu gavumenti nedda ebyo ebisajja ebibeera ebyo mu bifo ebiri corporate awabeera ebisajja ebyeyita ebigagga oba bifo oba birina oba tebiyina okitegeera abaana bangi wano ba TikTok abayingira game eyo ng'abakazi abakulukulu wano ku TikTok babapangira abasajja ne bagenda ne begatta n'abo abasajja ne bamaliza nga bafunye obulwadde Bobo Shani omumanyi kwete we yafuna siriimu TikTok omwana yamupangiranga ebisajja ebyo ebikulukulu ne bimusiiga ekirwadde era kati ali eyo apocha na siriimu omwana omuwala omuto yali anyirira okufaako obufi ali eyo kati ne siriimu apocha naye lwabadi bino ebikazi bino ebeera ku TikTok nekyewoomya birina emitima emibi bisudde abaana b'abantu mu shiiti kati kambabuuzeeko nze avuma abantu naawe Alibabu Dola aleeta abaana b'abantu ku kikuba okwetunda nze naawe ani mubi n'omuwala oyo waliwo yakola vidiyo ne bamina nga banene nnyo naye ngenda okuddamu olabanga mutono kati oyo goolaba yalwalako nga neze enviiri ku mutwe ne wokola booti nga zivaako buvi n'omukono Bobo Shani kyokka alina omwana omu era Amina olaba Amina the Queen yebaze nnyo Avyeta kuba singa Avyeta teyamukwana n'amugja e Uganda singa kati naye victim wa HIV AIDS naye yebaze nnyo Avyeta okumwagala kubanga Mina the Queen ne Bobo Shani okuva yadde Uganda wali omulabyeko ne Bobo Shani they were your friends by the way nga bamikwano but era nga ffe tumanyi nabalongo nga bafaanagana tebakyasobola mumusembera jjukira bw'ofuna siriimu babeera bakubuula oba muntu wa ntiisa teri muntu asobola kukwagala nze Mina the Queen okuva lwe yadde e Kampala simulabangako na Bobo Shani kale tagendangako wadde kumukulisa okufuna siriimu talinyangayo wadde kati doni obulwadde babukulisa ate munange oba bwennyini bebabwenoonyeza atyogerako si yakireeta naye maama siriimu fe abamwenoonyeza buli ayina siriimu gwe yamwenoonyeza kati ne Thamasa Birungi takyasobola okuddako okulinnya ennyonyi alina kulinnya ziri ez'Europe oba okujja wano ku kikubo yeetunde kuba wano n'owa siriimu ayingira Birungi Samantha yali akubye ku kyeyo Plan Dikidi owaawa Plan Dikidi owawa masikini awedde emirembe nga ne maama we yava mu bufumbo najja n'abenda bwenze ebbabi n'amala n'addayo mu bufumbo bwe baakula ne taata waabwe Thamasa Birungi yanyumiza yaŋŋamba yatandika okwegatta n'abasajja nga myaka 14 nga be bana abawala nga bagenda mu mabaala
yatandika okwegadda nga bameka 14 naye kanansabira ekintu kwegatta kyovola ba TikTok bano batinudde alwayita bonna buli yagendanga ewuwe n'amusanga ng'ali ku buliri bwe yamuwanga buwi yebayira wegondi yaddawa ni ati buleka ali Korea mu bufumbo bamukubye embaga ye Korea bakubye ng'embaga sennagira yayambala gawuni ye views zaalagawa lindako embaga bakola dde embaga ze sennagira bakola kujukira abanoonya content bakyalina sente zisobola kugula views tebakyalina sente zisobola kugula views naye era babeera mu 1 million views 2 million views okuvala yafuna following ya 1 million ali awo tavaawo video zote zitatambula na kutambula views zagenda kubanga tebakyalina sente zigula views akasajja kekyanga jukira kakadde up top the boss musajja mukadde ali mu myaka gyakufa ekirala abaana ba Hati Buleka tebagala up top abaana be bakulu si baana bato naye tebamwagala ate lwaki babalabikira bubi jukira up top yakulanga maya ensingo n'ekifuba byegaata weebiti toyawula bulago alinga embaata alioneneka Manja kuntuza mbega. Bali eyo balina ennaku eyekoleya balina ennaku bali eyo babona. Nange nnakuja ali wane Dubai mbasinga emirundi 8. Mbatumu nembasaasira n'okubasaasira. Omukazi w'ekisiraani aba mukazi wa kisiraani naye Hati Buleka ye wa kisiraani. Nga simanyi nava Saudi negenda ekoleya. What do you have ekoleya ng'ojjeko okusasula school fees w'abaana? Nothing. Totally nothing. Natural oli mu relationship. Simanya I appreciate your man. Muzalire lwaki wagenda n'akaweta k'emyaka 4. Myaka 4 akaweta je. Nekirala mbagenda n'alimba up top the boss mbakaweta kava jukira up top the boss mumpi ebitundu bye byekyama bimpi. Jukira Hati Buleka omukazi omuwanvu yakulanga Hati Buleka yebato nabaana ebeera wala kati up top twagazaako okumuwa amagezi afunze ekyo ekikazi. Akikube kabuzi akuba akaweta kabulire munda naye aputope bitundu bye byekyama bimpi tasobola kituuka wali kaweta ono foto soja waffe oyo foto soja wa mumpi ng'obulamu bwense n'ofumbirwa otyo omusajja gosinga obuwanvu nayo n'omutukuba sajja gosinga obuwanvu yanawo okuba nnyo mbw ate ensinga eri yagwa munda ate kati kyogamba tabeera ati nga bana ensingo yegaata bweti talina nsingo anti mumpi ate bakadama be baddawo yababadda abo bennyina nabo babba Queen Olia bamba milioni nga 4 nga mulimbalimba okumutwala ekoleya Hati Buleka alina omutima omubi ati Bible yagamba omubbira yefuulira munne ati yefuulira Queen Olia nga bbawa amaze okumubba ate kati ye biba bimukwatirako yemukwatako jukira apu gundi kwigundi Hati Buleka yali mukwano gwa Queen Olia kamanyi we batwe bali nga kukadirisa okitegera we batwe bali nga kukadirisa kati sente ze babba eza Queen Olia ze bali bamulima na bagenda mutwala Korea apu gundi Hati Buleka nalyamu munnaka 8 ne batamutwala ate ekyanno mabambi ate ne batamujjaya ate bali ba mikwano bonna mbu bava Kololo banamujja batyanga ab'ebisiraani bibiri basisinkana aputopu wa kisiraani ate atya wakisiraani nawekoleya kati yatandise okuba obulango baba Nigeria agenda mu bbalaza ba Nigeria eyo gye bagenda okutamirika n'omukazi we yafumbirwa omukazi mulu tetalina ddiini kati agenda naddeyo n'amuminisa miina atamanyi wadde alifatiha atamanyi wadde dduwa yotulo nga ne umwe mugulawo olugi tasobola kusoma dduwa ey'okuva ewaka oyo omukazi atasobola wadde kutereeza salaamu bano assalaamu alaikum alatulirayi nga nawe miina yafuka n'afumbirwa omusajja omusiraamu n'azaala omwana n'amutunda negundi ne Morisi kiraga omukazi mukafiirwa wabula kati yaputapuna agenda n'amwambaza ki abaya jukira omukazi yakulanga omuti agenda n'amwambaza ki abaya n'atandika okulaga ensimbo miina tosobola kukyusa sitaani talokoka oyo Hati Buleka
tasobola wadde kutuuza gwa mabina ge wansi n'asoma eddiini y'obusiraamu era weelimba wawasa mulutedi ekyo njagala obeerewo kimanyi oyo omukazi atasobola wadde kusoma alifatiha be bano abakazi abafumbirwa abasajja abakafira abakyusakyusa mu ddiini nga ye tafaayo omusajja gwafumbiddwe bamusiramu basi musiraamu okitegeera ng'osanga oyo omuntu atafaana ku busiraamu bwe kati nayagala amutukube mbumiina era ati buleka n'amulimbalimba mwe mutabani wange yayagadde obusiraamu era asiraamusemba kati ye muhammadi kumba olasika Eliyo ayagala bamutwala e Korea we yatuuka e Korea omwana n'akuba essimu n'agamba nti anko aputop boss tasobola kubeera tata wange okitegeera kati ekiraga nti no tasobola kumuzaalira aputop kati mbona yena ye relationship yanze ngena n'entunulira fuutu soja gwe bayita aputop da boss ani yabbenga ku muzikiti olugwe bagambe yabbenga ku muzikiti ng'ali e Uganda samutegeera soko olumbe alabika yabonaabona anyo alaba kali ka video kake yafulumya nga amaze okubba bakadaama yabba okutwala e Korea by the way na story n'afulumya ka audio nga yali akuba ebyuma yali akoonakona ebyuma mbo simanyi yabonaabona nnyo munaye bakagamba babesiga nawulira wano nga bakabanga sente zaabwe zonna zigenze bagenda ne bakwata okubonaabona kwabwe ne bakuteka ku gavumenti nayongera okutegeeza nti ne gavumenti gy'oyagala weeribezze mu buyinza terikolanga sente ng'ekuteeka mu nsawo ate nze kale nze ekyamalamu amaanyi ku bantu omuntu avaayo ng'alwanisa embeera embi eri mu Uganda mbu Uganda gavumenti enyigiriza abantu ate nga ye yanyigiriza abantu bambi bakadama we bato we baggwayo kuba babasuubiza buli alivaayo n'ayogera nti bamubuulireko yasooka n'abba sente z'ono omuwala ono aliwo ono omusoga ono yawangulako bwa Miss TikTok Mimi wa Bobby oyo gwe yali akwana kati n'asooka atunuulira Mimi wa Bobby n'amanya nti ono Mimi wa Bobby tasobola kumulwanira ntalo okitegeera n'aleeta guno ogubbi gunne aputop guno gunkula kisajja gwakulanga epapali lya Nadis bambi Mimi wa Bobby yakaba amaziga we yatuuke aliira akakozi nabba n'ono omwala gwe bayita Shamix kana akola ke bayita Shamix akabeera mu Abu Dhabi nako yakabba kali na Abu Dhabi naye bonna nga abakwana agenda mu kubali okuba wama waliwo wetwagamba Shamix yagenda okudda mu ddya ebiseera ebyo ndowooza nga Shamix baagala mutwala nanyumyanga naawe kati awo n'atunuulira n'agamba neetaagayo omuntu asobola okunwanira n'aleeta ogubbi gunne guno gundi guhati buleko ogwakulira wakaliga kyababbi kati kyovola bagenda neyesawo nnyo mu kamera ayogera nga kompyuta alinga eyamira flash n'ayogera ne basobola okubba abantu mbonetina bonna abo aputopu yababbabadda Yamani bajja ne beelimbika mu fuutu soja mukulu okuba kyekibiina ensi kyeyagala wakati mu kunyigiriza abantu n'okuba nakuwaza bisiraani mmwe biwemmeme ku mmwe kitalo nnyo bannange naye ng'obudde bususse tugezeeko nnyo laba nga twekuuma twejjemu engalo empanvu kuba bannaayo obubbi bususse bannaayi ekyawaana myerere bigambo byasiya temuntuuza mu bigambo nga ate lulama akoze ati nange ndimuweereza wanene okusabula TV tukyaza buli muntu lwakuba kamera zange zaganye okwata bulungi katsiyuggi alimu olufu ngezaako muteeka mu kamera eganye otereera nagezezaako mukyaza muteekeko wanabeere nga mubuuzamuko ebibuuzo ebimu lwaki yanyakulanga obusimu e Uganda kale ngenda n'enkikola ate kamera ne zigaana omumukwata munansonyiwa naye nga nja baleeterako kasenene zakamaya naye atubuulire lwaki bamuwasa kuba mpulidde bingi nnyo naye ate kankubuulireko nze kasenene wadde bamuwasa amuwagira kubanga yafumbirwa omukazi ali corporate kituufu mukazi we first of all alina kye tuyita added values ezitalinaayina ono agambye si ali babuddoola okitegeera mukazi we akola ku nnyonyi akola mu nnyonyi sente za akola ku nnyonyi be bano abakola bagundi simanyi babayita baki bano abakola mu service
Oshitegeera bano tugeza abatu checkinga kati kambuze omukazi acheckinga n'omuntu aweereza mu nnyonyi ani asinga okufuna ssente kuba mulimu banene ababeera awo abatu checkinga abateekako obugundi ne banene ababeera mu nnyonyi onangambye babayita basaavi bani abasinga okufuna ssente bano abatambuza emmere mu nnyonyi kuba bali bampadde omulimu ogw'okukola mu nnyonyi n'engugaana olaba senga yabba n'ekyuma Lukiseka yali tasobola mubba baayawukana ne Lukiseka baayawukana jukira sente zabaawula laptop yagana owawuma Lukiseka sente ziwerako olaba n'abantu abakuba relationship ya Jacinta ne Vibes UG kubanga kati ya relationship eri wano eyimiridde bambi eyimiridde ate bali smart nnyo ate bona bali mu myaka gyegimu toyina g'otunuulira n'ogamba nti ono mukulu ku musajja oba ono muto ku mukazi bambi yamuzaalira n'omwana bonna bali mu agement y'emu okitegeera ekintu ekyo n'ekirala omukazi afuna sente za halali abantu bali wano n'ebikazi nga bibiri alibabu dola sente bitunda baana b'abantu ku street bali mu sente z'ekibi ne kati ez'akamayo manyi ba relationship yegenda ku working out bali mu sente za halali omukazi waba yakkiriza n'azaalira z'akamaya bo bali katuufu kuba abakazi abasingawo abanga ayingiza osinga omusajja tebatera kufugika abakazi sente zibakyusa mukazi abanesene nze omukazi yankubanga empye waka ati nze nali sikola ebiseera ebyo nga yakola nennobeera ekyanzirusa nga yakulopa ewa maama naŋŋamba genda va wano nensijjamu ebyange nengenda nemulopa ewa maama naŋŋamba ennyumba gimulekero dde wanene wakooterere abakazi bwe babamu ne ku ssente bakyuka okiwulidde ekintu ekyo naye olaba ono yakkiriza naye okimanyiko nga Jacinta yasigala ayagala kabaake nga tuvumye kasene oba kamuloga nedda tekamuloga manyi lwaki kasene ne mukwano gwa Jacinta songa eyo nkulu nze waliwo lwonna basangako nga beetuddeko webatinga bageya ate kyeka baali bageya balista ttimu kinga bamugeyiza bageya anti womanyira relationship nti eri strong baba bageyi nga bageya Jacinta nezakamaya bamukwano basobola okutula ne bageya bannaabwe aba mu Dubai muno bona ne babateeka wali ne bakwata abalala nabo ne babageya tuvola relationship yaabwe eri strong ate egenda kuwangala bamikwano okitegeera tebali mu bino mbosimanyi byakwerimba kale bali soriyo kyekiruma abantu kati waliwo olutalo olwabalukawo wano emabega n'oli omukyalo oli eyali ayingirira obufumbo bwani obwa Vibes UG nze nagenda nentunuulira olwo olutalo nemanyira ddala nti enno fitina ya kapo ani yayingira olutalo waliwo omukyala eyali ayingirira obufumbo bwa UG Vibes naye nze wenatunuulira olwo olutalo lwali lwa kapo omanyi waliwo omuntu ali mu relationship naye ng'olabira ddala nti relationship ye yakupangirira kati ne wabeerawo omuntu ali mu relationship nga ye yaddala nga noono ali mu relationship y'okupangirira nga noono ali mu relationship y'okupangirira naye alaba relationship ya Jacinta nemuluma ng'alaba wano waliwo true love wano waliwo conviction wakweyiiya webali kweyiiya mba ku bed space neebake nkwagale webali nnyo ne ate ono zakamanya ndalaba kapo ye bagikuba nnyo ate nga bagamba mmwe twabazira ku TikTok nga bagamba kapo yammwe yaziribwa simanyi lwaki anti kati olaba at least kapo eziribwa naye nga mweyagala naye waliwo okuzira kapo ng'ate mwali nga buli omu yesiba ku munne ne waliwo kikapo kye baazira ekyonoono omwana aliisa omwana obutogo content n'amuliisa ebinyeebwa n'amatooke n'amuliisa amatooke amasuulemu ettiginya bannange kapo eyo yatwesibako nze yantama eya kino ekiwala kino ekinenenene kyagenda ne kiteeka empale mu kabina neyingira mu kabina nayo neogwana ogwo empale neekola makansi mu mabina bweti wekitambula mabina wegakubagana bukikola content ow'ekisirusiru ow'obuseegu mwana muto okutta empale ogisonsese mu matako omuswazi olwedde oli kikazi kikadde oli kikazi kikulu kavubuka kato kakuvaako emabega bambi kasajja katuke bwala ate obikutta obipostinzi nagamba kiki kino nange ndiwandiberako omukazi omukulu ng'oli mutini
banange omukazi oyo tugamba kino kigundi kyani kifumbira omwana amatooke kimufumbira akawunga nekimukako ebimeremere kifuga akavubuka kikuba akaana emiggo akaana juzi kanoba nako ne kagenda ewa maama waako ne kakiroopa kyokka wano mukamera ne kalaga mwamuvubuka alitafo gwempe emmere kyokka olumaliriza kontenti nga kimulyako emmere yonna nga kimukuba emiggo nze oyo omwana namulaba n'emisase ebisazesaze ogamba ono enjo wa Tyson oyo omwana Tyson namulaba nga alina ensaze z'emiggo bamukuba emiggo oyo enjo muteeso abo baba balya ate baba bagala sex babi kinyo mama gubeerawo nga gubine nga gulina kuga bi apokonyo abo anyalepa nekitulugunya omwana naye mama sikakulya butonze nange ka Tyson nedda kyogamba muwala mulungi nnyo naye ate Tyson mubi ate omuwala ye mulungi ate mmaze okukiraba wadde nakyo mwapokonyo naye mulungi abateeso bayibayi batera obba abalungi naye akavubuka okwesiba ku mukazi tekalina waabwe waako genda onoonye sayiza nti oluvaawo nga munenya abakazi mu bashuga mami mutuufu yakusuza yakuliisa lwaki aba taakuseeka amateeka mwagala ebyobwerere toyagala kukola olw'okuba muwala ewaabwe balinamu nko ku ssente oyagala otuulawo bakuliise bakunywese bakwambaze bakuyoole nebbi bakyakufuga nnyo vaawo ugenda ofune sayizi zoziwase oyo omuwala alina kubeera ali mu myaka gy'abasajja bakulu bakapale be balina omuwasa lwakuba ne kapale yatumalamu amaanyi n'agenda n'afumbirwa ku kitiri biyita visa omukazi anti ayiika omukazi womujja mu kagaali nga byayiika aliye yalowooza ali mu relationship kumba ayola bbi w'abakadde alina olugezigezi oyo gwolaba mbu naye fuutu soja mulaba nga yeekalakaasa akompuleininga ku nguudo embi naye nga munnange byebyo munnange naye nga mugamba mutya bannange mbaagala nnyo era mbaagalira ddala Rama airport pick up ekole motoka gyeri ekola ne leero tukimyeyo bakasitoma mwe mwenna be babadde batiisaawo nalinye motoka ya Rama ojja kufa mutonzi waffe yasalawo hajali eba hajali olaba wotagirinya ate sinotraka nekulinyira mu y'omulala hajali eba hajali buyomu Allah yamutegekera enkomekerero ye era kyova olaba I always pray ayi Allah nkusaba ompe enkomekerero ennungi musabe nnyo enkomekerero ennungi abantu bafa bubi musabenga nnyo Allah abawe enkomekerero ennungi naye nga Rama airport pick up weeri evugira ddala ku miwendo emisaamusaamu tukunona ku airport ne family yo nga tuleese already family yo okujja okunona ne tukuleeta babakanga tolinnya motoka ya Rama abakiraya nti muwedde kufa Allah yakugera kyovola bakadama afiire eno ne bamuddizaayo mu kiboksi ng'ali e Uganda mulamu kyovola bakadama obeera eno ow'e Uganda n'afa ffe tulina okukkiriza nti Allah atugamba yuhyi wa yumiitu yawa obulamu ate yajjawo bano baba mu birthday eri baba bakaaba gundi afudde mubashira wa nadhira Allah musanyusa ate mutiisa kyovola balaponye yafiira mu kabenje k'emmotoka nga sente azirina emmotoka ya bullet proof ngumu nnyo naye Mungu yamutwala na kabenje so okufa Mungu yakugerera oyo muvubuka mwabajja ne mungamba Rama wegendereze bakugambye ojja fiira mu mmotoka mubuze laponye eyazirina yafaatya munyange Allah yagera akabenje ono omukyalo ono lusuku lwa seminti yagwa ku kabenje wano nga ku Semuto Road lusuku lwa seminti nawo n'omulala naafa yoyo ye Allah teri agera akabenje Allah yakagera ate igwe tosobola kusalirawo omuntu nti olifa bwoti mbo era bambavude Rama wegendereze nno wayogera bubi wavuma mama wa munno jjagwa kabenje olaba Katonda yagera abantu baloza abantu nze waliwo omukazi gwe nalaba yatta abantu amalaalo gonna nga mukazi omu yassa abo bonna naye nga mulamu waali anywa naye nga be yatta bonna bali innocent Mungu abatannaleeta ntuuko yo bebiddewo yafaati yafa kabenje Mungu bwato we yamugerera enfaaye that is why todda ku Rama n'ogamba nti bamusabidde afe bubi gwe ne weeyibaala teweeyibaala nze nno osobola offa mu ngeri endala gwe n'ofa akabenje ekyo tekikweyibaaza
Katonda yasalawo okufa amagezi genkuwa ogenda kukola otya buli woosaba saba Mukama Katonda njagala onkingirize enfembi ompe enkomekerere ennungi abamu temwesabira kufa musabe okufa naye nga mufa mu nkomekerere ennungi kuba buli obulamu tubutandika naye bukoma obulamu tubutandika naye bukoma so oba osabasaba ne Katonda ayi Mukama Katonda nkusaba ompe enkomekerere ennungi Laponye yalina sente yakomekerera atya mu motoka trailer ne balinnya bonna ne basaana musabe enkomekerere va ku bino bye babaka lwema bajja kukona ejja kufa bubi sino tulake ejja kulinnya watyanga gwe aŋŋambe ekyo gwagenda ogigwamu watyanga gwe aŋŋambe ekyo gwagenda ogigwamu gwamanye engeri gy'ogenda ofaamu oba eriyo ategeka okufaako eriyo oba eriyo amanya nti agenda kufa eriyo amanya nti agenda kufa musabe enkomekerere ennungi naye nga tulinawo batanisha sensi bambi mubawagire ekitanisha sensi nataddeyo stick ezo mu video zange ya Rama 256 ababatanisha balina perfumes ennungi mulimu abantu abagala okutandikawo business mugende mukebere ku stick waliwo mukyala atunda perfumes tanisha sensi osobola okuinboxinga n'ennamba ye kweri ku zi sticker atunda gundi ennungi nandi gibalaze waneno mujikube screenshot one kyalo oyo bambi yansanyudde nnyo katumuwagire yiyo sticker mwabagala perfumes ennungi abagala okusuubula perfume beera ng'ojja kunene ennamba yiyo kuba screenshot basangibwa buziga basangibwa obuziga kuba screenshot jawe ennamba ababatalina capital yagala tandika kutunda perfumes perfumes zakutabulira ez'emitwalo 3 oba ozitunze n'ozimazaawo ojjamu